Kyagulanyi yafuka eponymu wano mu media fraternity. Wacho oyinza okuyita ubiquitous. Oba kitegeera? Ubiquitous kategeeza atata. Oba kyoyinza kale okuyita Kandemani. Nti toyinza kumwewala. Oba kitegeera? Kyekwaso. Toyinza kumwewala. Mu success mu kulemererwa kyekwaso nnyo. Alina kye bayita frequency illusion. Oba kitegeera nti ye ng'omuntu n'ebimujjirako biba bingi. Kati mu mbeera eno weeri kyobona nti abantu kati shifuti bagijje ku mugenzi boogera nnyo ku ye ng'omuntu. Bannange Bobi Wine oli musajja mugumu tovaako yadde ennusu mu bulamu bw'ensi buno. Aga Katonda mugulu Bobi Wine abaana bangi bakuyiriddewo omubiri naye tolina kyovaako otuusa bubaka bwakusaasira bwokka bwokka. Bubaka bwakusaasira bwokka bwokka bw'otuusa. Waneno tewalina nsonyi tewaswala nako musajja omukulu wakwata ennamba n'ogipiiningayo ku kiraamo kye wateekayo ekyawayiswa mu ffumbiro munno mbubasonde ssente. Really can you imagine Bobi Wine obugagga kw'otudde? Olemwa n'okuyamba abaana be wasafalinga nabo. Olina mutima ki ogwo Bobi Wine ogwo mutima omugumu wagujjawa bwe gutyo. Tandika okubeererawo ko banno bwe mwatobanga abeera n'omutima ogujjukira obeera mu kwekusa mbuto z'okuvimbisa abaana bo. Bali eri beeyagala ba Solomon Kampala amaanyi ge beeyagaliramu bano ba Master Polity balinamu amaanyi. Bano Master Polity bakulyetingawo ekintu be batandike be bakiwa enforcement ne kati obudde bwa leero toyina yadde kyo effort gyoteka ku bantu obeereeyo oli bulayo oli mu kuvimba eno bano basafalinga babonaabona bano bwe mwazirunda Bobi Wine obudde buno lwovaayo posting ati Master Polity nenga abaddewo ng'abonaabona Polity ng'anywa obwenge Polity nga yeeberera eri Kawanda atunga mito ne mwana Bobi Wine toli fair tano toli fair blow. Kyolina okumanya nti Kyagulanyi ebimujjirako biba bingi oba kitegeera kati wewasanga mu mbeera nga ye mwali kati amawulire gano ogakozesa otya okubanga tekisobola kulya. Simanyi oba wakyebuuzizza nti amawulire agamutambulirwako olwaleero gw'okikozesa otya okubanga tate tekisobola kulya. Nga tekisobola kulya Bobi. Nga tekisobola kulya kuba basobola okikusiiga ne kikulya abantu bakukyawa olwaki ne kiriwo olwaleero oba kitegeera kati bw'obeera nekiri kyenkunyonnyodde kye bayita ubiquitous oba frequency illusion kati waliwo kye bayita bad of gundi bakita bad of phenomenon. Olwaleero abalabi banaabitegeera bajja kubitegeera bakita bad of phenomenon oba frequency illusion nti kino kye baba bakwogeddeko ate oluusi okizzaayo ne kiddira bo bali eri abakwogerako oba kitegeera kati emu ku Kyagulanyi traits zalina waneeno bakiyita stoic oba kitegeera nti student wa stoicism. Stoic ke kaki? Stoic ndowooza mu psychology oba kitegeera nti stoic nti gwe byotalinaako buyinza tobiroteekako nnyo maanyigo wabula amaanyigo n'ogamaliramu ebyo byolinako obuyinza oba kitegeera kye ŋŋamba nakikunyonyerako ne nga nti olwaleero obuzibu bwo si mafuta ga nnyonyi obuzibu bwo si ggula nnyonyi oba indicator ya nnyonyi obuzibu bwo ze indicator oba mipiira gy'emmotoka yo gwe gy'olina olwaleero ate obwo obuzibu mbulina nga bunene oba kitegeera buvuddemu ntya bannaye sirina mipiira indicator bantomera egamba simanyi omusajja obuzibu bwange nnyinza buvaamu ntyo kati kye njagala okunnyonnyola nti Kyagulanyi mu luzungu bakiyita tefuloni nti tefuloni ye muntu eyeesanga nga bye bamwagaliza bibe ku ye ebibi ate bifundikira bizze ku balala oba kitegeera oba goyinza okuyita indomitable mu lulimi olwangu indomitable undefeatable nti abantu bye baagala bikubeeko ate bibakyukira ne bibeera kati alina kye bayita tefuloni ne stoic immunity. Agifuna atya nti ekyo oluusi amaanyi ago oluusi nawe tegaba gago weesanga embeera eyo giyiseemu nga naye totegedde nti wano nayitawo ntya kuba kati gwe teeberezaamu nti omusajja okuva bwe baayawukana eriyo n'omwana abadde akuba essigiri mu kisenyi nga naye alina kyalagawo ekikye naye lwaki bulemu bagikwata ne bagijjiza ku ono ne bagiteeka ate ku ono otoyinza kukyebuuza. Munyarwanda era sikyejjusa ndi musajja Munyarwanda ng'Omuganda bwali Omuganda ng'Omunyankole bwali Munyankole. Banyarwanda is one of the tribes in Uganda, so nange ndi one of those tribes. Just simple. So you're not a national? So I'm not a Rwandese. Now waliwo enjawulo yawula a Rwandese and a Munyarwanda. Munyarwanda, yes. They ask as many questions as possible and every topic is open to be discussed. So, are you sure that this question of your citizenship
might not affect your appointment? I don't know. I leave that to the members to decide because they have to choose what they think is right. Kati mu 2009 era baali basanyufu nnyo nga balikola nga likwataani agule kiyingi naye obutuukiddwe olwo twesanze mu mbeera ng'ate ono kennyini gwe libaka. Naye njagala kuwula nti ne bano bennyininyini abaamulonda ku kifo mu 2021 Sebutembo banga 2 Dr. Muganga yakwatibwa egimu ku bisanga egyamuvunaana kwaliko episonegi ne kubako ne overstay. Kati yali mu overstay mu nsi mwazaalibwa eyiye gya claiming olwaleero baddeyo batunnyonnyola ekyo olwaleero. Ama drone zajja ne zimukima ku Victoria University. Ne zimutwala. Nga zimukwata espionage ne overstay. Kata atugamba munansi. Okategedde. Kati yamuwa ministry eri sensitive ngeyo internal affairs. Ate n'ekirala ne bajja ne bamukwata ne bamuwa ministry eri sensitive. Bwoddeyo n'owulira ezimu ku nsonga Gashumba zaavunaana abannuupu. Agamba nti basosoze muki mu mawanga ekitali kituufu. Naye ate bw'aba ayogera agamba nti ministry ya internal affairs ebasosola tebawaaki tebawandaga mundu teba passport tekola ki. Twagala Gashumba yatubuulire nti wanuupu kyakola mu internal affairs abalemesezza passport nendaga mundu kayolaba bwe yeeteba bwaggwerayo. Ate n'endala n'ekisonga endala Dr. Muganga gye yakoze omulimu kugwasayininga gukwata Frank Gashumba abenga yagwogerera. Namulabye ng'ali ku TV naye ng'ensonga zonna zayogerako nfu. Ye Gashumba akulaga nti nabutuze bwa mirundi 2 bwa Uganda na Canada. Obwe Rwanda tebuliimu. Naye ne Gashumba kennyini naye akimanyi. Abadde ng'atuula mu lukiiko lw'abavandimwe ng'alimu naani? Ne Muganga. Ate nga abavandimwe bagamba obuvo n'obudde bwawe buliwa? Rwanda. Kati yali atuulamu ng'ani? Kuba ye Gashumba agamba nti ono alina citizenship 2. Oba okitegera. Kati kyenjagala okuwula kiri kimu. Amawulire gali agawandiika nti Rwandan Citizen Wins Award ne bateekawo Dr. Muganga nago age Canada gali makyamu. Alina citizenship 3. Yadikiriyalingako 2. Adikiriyalinzeko 2. Kati ono kyekifaananyi kyagala osiiga. Oba okitegeera. Naye kyenjagala okuwula kiri kimu nti etteeka bwe bali bikola nga lina gwe likwata. Olunaku lugenda kutuuka nammwe mu system libe nga lina gwe likwatako ku mmwe. Okitegeera. Baalinga bajaguza wano nga bakola 70 biru era nga bagala etteeka lyetwetaaga. Etteeka. Make sure those Baganda don't get numbers. Bamubuuza anawo Baganda having numbers. Lyasooka kwata ye. Lyasooka kubaka ye. Emu ku story zasinze okukola amawulire zabadde Kawaala ng'omwana akwata maama we obutafa. Kati waliwo kye bayita traumatic bonding. Okitegeera. Gavumenti eno bw'ejja n'emenya bwetyo waliwo kye bayita gaslighting ne traumatic bonding kyekola. Tinejja n'esindika maama nabbanja abalage nti abaagala nnyo okuba waaki emmere. Naye njagala oddeyo olwaleero n'abato abasome ebyafaayo bya terrorism. Nti omwana oyo wamulabye omwana oyo omuto ng'agamba maama tofa. Ekyo ekyamaama we kubanga ayagala kwesula mu motoka tekigenda muva ku bwongo we paka bwalikula. Agenda kula nga agamba ekyamazima bano be baasende waffe tagenda kuddamu kubaagala. Era olunaku bwe lulituuka ng'omwana oyo alina okukola ekisoboka asasule bano abaakola kino agenda kukikola. Nti olwaleero embeera eriwo n'olwaleero n'ebigenda mu maaso byonna Kyagulanyi gye yayita time bomb. Nti Jessica Sipaka katono nnyo wano nze nkuula olunaku lugenda kukya ensonga ebeeyo nga tosobola natwala mukulembeze ne Jessica Sipaka katono nnyo olaba abantu nga beekyaya abantu beeyiye mu kkubo. Nalabye ka video. Omwana oyo omuto njagala kubula ngo omwana yeeyegayirira nnyina nti maama tewetta maama ngenda kusigala wabo onaafa. Kati omwana oyo mikwano gye ne baganda abalala abato kigenda kusigala nga kibahontinga obulamu bwabwe bonna. Nze ndowooza gavumenti kyerina okukola kiri kimu. Gavumenti yeesonyiwa abantu. Gavumenti ya Nigeria yakikola negamba katuva Abuja tugende Lagos. Beesonyiwa abantu bagende bakola ebibuga ebyabwe ebipya. Ate entobazi kuba n'entobazi tuzeetaaga. Entobazi si bwe buzibu bwa wano. Entobazi si bwe buzibu. Ate eddungu we lirijja terisobola kujja. Golowooza wali eddungu yo waliyo entobazi. Ati nga waliyo entobazi before kuba eddungu nalyo mbulikula. Kyenjagala okubula kiri kimu nti obuzibu bwa bano kuba nabo bennyini oyogera kwesangawo nga wazzeewo apartment
Kyekizibu ekisinga. Nga wazzeewo amafuta. Kakiregeeza bano wagobawo ekigendererwa kyo kyali kya butonde bw'ensi. Ekigendererwa kyali kya kwagalawo wennyini nnyini awo. Naye kyenjagala babeere n'omutima ogulumirirwa abantu. Nalabika video. Ekyamazima embeera eyo omukazi omulaba mwali. Ennyumba ogimenye. Yali kukuba yali akolera nawo takyakolerawo. Kati omusindikaddewo omuntu oyo bw'atyo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku sikulini yo. Ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takugwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwalumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Focus 360 la final channel kwoli nga bulijjo tubeerawo kubanga tubawa updates analysis ez'enjawulo n'okubeera nga tugattako ettafaali ng'ate naawo tugattako mu comment section. Natandise ofuna comment nti comments ezimu zisangulwayo ndowooza kiri mu kompyuta kuba ate nze yandizisangudde bwe mba sizisangula ani azisangula bale naye tugenda kuba tukitunuulira. Ndine professor nga bulijjo every Wednesday gwe tubeera naye nga abeera atuwa ensonga okusinziira ku bwa professor. Terminology zimuzaagala nnyo okubeera nga muziwulira buli lunaku nabagamba nze nzisoma olumu ne mulekeramu naye sooka obuze kuba tulaba professor tutandike Abatulaba n'abatuwuliriza tusiima obudde bwe mutuwa ssebo. So mukama wange Shene efuuseemu ku shenganzi mu Uganda olwaleero. Kyewuunyisa okuba nga show yo waliwo olunaku lweba ne ratings ezisinga eza TV ennamba. So kati abatulaba tulina kubeebaza bwebaza. Babikola ng'ebyedda tukola show n'ekuba emitwalo 6 naye ndowooza tebatudde. Tulina kubeebaza bwebaza. Ssebo njagala okuwona ku bantu baffe bantu bangi abatulaba. Waliwo omukyala wamuyita Mary Abwoli. Waliwo Madamu Farida Sali ali Bungereza awo. Waliwo omukulu Jagwe. Waliwo omukulu Mpanga Mike. Waliwo abantu bangi nnyo. Waliwo muganda wa Fatima bu video buneno n'abuteeka ku TikTok. Bamuyita Ali Haji Muzaffar official. Waliwo Aisha Wakyagulanye naye abutematemamu. Waliwo omukulu bamuyita Mpango B600 ali California. N'abantu abalala bangi. Wane mukono Masaka teryakulaba banda babangi lero ne wembadde nzija nsinkanye omusajja wa Sino Turaka nampita erinnya professor yesebo ekyamazima nti bwe mwansanga si wendi kuba nange oyogedde gye bakulaba ne ngambe ekitegeeza nange bandaba ne nnindo ngambe nti Kawala wali Nema we yasaanyizaawo abalabi bafaawo tulinawo omulabi omu anyway ndine professor nga bulijjo tubatuusibwako Lugave Herbal Products. Lugave ono nga yakugamba gwe atawanyizibwa ekifuba n'essenyiga mimiro gikusibwa kifa tekikutuka gikolokoota kozesa Lugave Herbal Cough and Flu Syrup yakasibwa National Drug Authority era nga ajja kuyamba mu mbeera eyo. Ate gwe wa alusa bloating heartburn nti biki byonna nzikulu diarrhea tukugamba kozesa Lugave Herbal Alusa Syrup yejje kuyamba ku mbeera ezo z'omu lubuto. Gwaza omwana ku ssomero ne tugamba nti Airtel Money kugamba nyigabonyeze *185*6# obeere ng'osasula school fees obeere omu ku abo bagenda okwewangulira ku bukadde 120 nga buli wiiki abantu bawangula emitwalo 3 abantu nga 100 okubeera nga osasula school fees oba kitundu n'owangula abo 3 n'otopinga n'omalayo. Bagamba Airtel Money is instant, borderless and secured. So teriyo byakubeera nga waliwo akukwata mu nsawo. Simanyi wanti buli otandika okukola omukulu essimu ye lwekuba buli tuba tugitandise tuba tetunatandika essimu tekuba. Haji Yasin Kiza omusomi w'eddua
Go na ali eyo nga aba Airtel ebadde mukubidde asitudde fees ajja sinjiza musomi wa doa gwe na ayine bikutawaanya enamba y'essimu gy'olaba wansi awo ejja kubeera nga yakola ki akuyambako mu ngeri emu oba endala nga owulidde akalango olunaku lwayo professor tulina ensonga nga 3 kunyaze tugenda okuba nga tutunuulira era ozitunnyonnyole mu bwa professor ensonga esooka ensonga ya Master Parrot munnaffe oyo obulamu bwagenze mu ngeri y'accident ekintu eky'accident tekiba sibe bulamu omuntu bwakkiriza nti obadde otuuse just bibeera bubeezaawo nti accident entuuko neebeera ng'etuukidde awo yafudde naye engeri gye yafuddemu buli omu yeewuunya we yafiiridde we bagamba yabadde asala ekkubo wotunula eno kitoogo n'eno kitoogo like yabadde asala avaawo era nga ddawa anyway eyo version weeri abagamba yabadde ku booda wokebera wokola forensic assessment ku luguudo tolabawo bulabirwamu tolaba mipiira gya mmotoka gyekuludde tolaba like enfaaye yeewuunyisa mu kwewuunyisa okwo enfa ya Master Parrot ate waliwo abagikozesa ng'olutalo lwe babadde balinda omanye ennaku zino Bobi Wine yali yabulamukko nga yagenda n'abaleka n'abeesonyiwa mbalenda gamba bannayuganda nga bannabyabufuzi abadde bamulippira naye waliwo abakozeseza omukisa gwa Master Parrot okubeera nga bakola kye baayagala ng'obwedda okulippira n'okuvunaana Mwami Kyagulanyi ku buli nsonga ogenda kuba otunnyonnyola omuntu akoma ddi okuba naawe obuvunaanyizibwa bw'omuntu oyo ky'oli bukoma ddi era butandikirawa oba okitegeera then twogereko ku wabadde vetting y'abaminisita twategeddeko ndowooza nga 2 oba 3 balemeddwa okuyita vetting naye ng'asinze okukwata omu 2 bannayuganda ye Dr. Mugango wa Victoria University ye ng'agamba Munyarwanda Omunayuganda ministro gye bamutaddemu ya internal affairs of course Banyarwanda somehow they became obey tribe obechi simanyi ni Uganda mu constitution ndowooza mwebali but mu politics abantu balinga kye baagaana tuze tulaba abakulembeze abamanyi ba Napoleon ne bakugamba afuze France naye nga bakugamba alina Italian origin like tuze tulaba abakulembeze mu ngeri yemu obendala waliwo n'omuna Uganda yagenda n'afunira Zanzibar independence ye bali bamuyitani ojja kuba otuwulira awo niyinga omuntu asobola okubasibwa ggwanga eryo naye ate n'alikolera naye ate era asobola okuba nga siwa ggwanga eryo ate n'atalikolera ate ng'ali mu ekyobuyinza like ng'omutima kati bagamba Dr. Mugango musajja mulungi era abadde talina buzibu bwonna but ministry gye babadde bamutaddemu oba gye bamugambye avetingemu Abanayuganda balinga abagamba nti ozze mu kika osobola okuwasa mu kika n'okola kini era nga bakwagala naye senga bagamba omukono wakitakulira ekika kyaffe n'ababadde bakwagala asoga twakuwa omukyala naye ate ndowooza kalina okukuma obuyinza bulina kukoma ku mukyala ndowooza kalinga amongo ke yagamba mawo waliwo amawulire ge nalaba ewuyukweye ewaffe omuko yajja n'akaanira ettaka ly'ekijja baba tebakugobye mu family naye bakukkiriza jangu liya omuko n'akalira ddala ng'agamba wano waffe ono nange nali muyita maama nazaala we kyekyatuuse ku Dr. Mugaga tetumanyi tujja kuba totunula waawo then we foot soldier ku kitebe awo like foot soldier waliwo olutalo oluli awo wakati w'okulayira n'okola shadow cabinet n'okubeera abatunuza mu lubongo abatunula mu Ssenyonyi twagala tumanyi politics olinga okulonda awedde politics alina okutambula kati paka okulonda okuddako agenda kutambula atya era alina kutambula atya tutunule waawo ndowooza tutandike ne Master Parrot Master Parrot abanenya Bobi Wine abamukeeka n'akataano Bobi Wine naye wayinga nnyo omutima omugumu Bobi Wine wayinga nnyo omutima omugumu n'omutima omubi abaana abasinga be wabeeranga nabo mu firebase teri mwana avaayo ali bulungi abaana bonna bakomplaininga Bobi Wine oli mugumu Bobi Wine oli mugumu obudde bwa leero kati
kyovayo laga master parrot nti muntu mulungi yali simanyi mulungi mwatandika mwe n'obulamu ne wanene abaddengawo ng'abona Bobi Wine tona kyobereddewo master parrot abaana bonna basinga bajja mu Firebase oli mugumu Bobi Wine obugumu bwafuukira obugumu naawe kennyini ng'omuntu Firebase wali tosagirwaninga ng'abaana abo tebaliiwo ni abaana bakaba obuyambi abaana bakaba olw'ebintu ebyo miliyoni 5 miliyoni 10 miliyoni 2 Bobi Wine zosobola naye obugumu bwakufuukira obugumu zonteeka ne ku bunkenke oba bwe tunaakulondo n'abeera otya ozowulira Nobianili yagenzeyo mu lumbe n'awaayo amabogo ga mitwalo 2 kati emitwalo aga 2 nako gafuuse debate ngera lumu yali bubeni awaayo akakadde wakatolubwama era pastor n'amuyingira n'amugamba oyinza otya okuwa amabogo g'akakadde like waliwo ekintu eggwanga kye lisuubira mu Bobi Wine simanyi oba kuba essuubi lyaffe lyonna ng'eggwanga liri ku ye sooka onnyonnyola embeera ya master parrot eyo kati kyenjagala okubuulira obulamu buno teri amanyi kyanaabantya obulamu buno butuuka oluusi ne bukuzitowako naye essaawa eno tekikyagasa kusalira mugenzi musango waba alina ebitufu by'ataakola waba alina ebyamulema kye tulina okukola olwaleero tulina kumanya nti kyatuuse kitya okubanga abasinga tebakyayogerana ku mugenzi ate amawulire gatambulira nnyo ku Kyagulanyi okusinga ye njagala nkubuulire nti ebiseera ebisinga waliwo kye bayita dark side of the fame nti omuntu musobola okuba mulinayo wano mutandika naye bw'afuuka sita wabaawo ebintu bingi ebiba mu bimujjira abasinga bye baba tebamanyi oba okitegeera ekisooka wabaawo kye bayita ego splitting nti omuntu mubadde naye wano ekiseera kituuse nga amawulire gatambulira ku ye gy'abadde ali emmere takyasobola giryayo oba okitegeera kati naye bw'aba teyatendekwa kimala atuuka ekiseera n'akola ki n'awaganyala bwe kennyini wakubako ku luyimba ndowooza olunaku hiiti we yatambulira omwezi ogwo n'entunulayo oluusi akiwukamu si bwe kiri ssebo twagala otusigira ekifaananyi ekituufu ekifaananyi ng'ofunye hiiti I think I was brought up differently nti nze ndi nnero oba nina oba sirina ndi nnero like I don't get excited era waliwo olunaku lumu Kapalaga ali mu Amerika eyo alina okuba ndaba Kapalaga agula emmotoka ye esooka tukkirira wansi eyo Kalerwe ogikanika oba giteekako tinti na biki gayi waffe bamuyitanga mambo powa kati Kapalaga yali sita okunsinga nga naye ffenna tutudde mu maaso abantu ne bajja Kapalaga naye ambusa endabirwamu mbusita baleme kumulaba ne mugamba Kapalaga tobafala naawe sendabirwamu nasendabirwamu buli omu n'atandika omubuuza abaayiika ate be batandika omuwaayo ssente okumwokyayo ne mugamba olaba Kapalaga wadde ofiiriddwa omukisa badde ofiiriddwa n'omukisa baserebu balina ekintu ekyo ekyokwebikka okwekweka but I think nze nali grounded bulungi naye nga ate nakubako hiiti mukono yonna nga bonna bagamba bogoya so I remain the same okunnyonnyola naye dark side gy'obadde ogamba ego splitting emmotoka gye nasooka okugula saagigula kuba nali ntuuse okugigula nagigula nga erinnya ligezze sikyasobola kulinnya taxi nagula emmotoka nga nsobola ku muzigo gwa mitwalo 8 era nga ngireeta nengipakingawo naye nga sikyasobola kulinnya taxi kyekyo ndowooza kyobadde ogezaako gamba kati buva ego splitting waliwo kye bayita character splitting nti otuuka gwe ng'omuntu n'oluuzinga oli gwe wali kye bayita authentic shift oba okitegeera kati noddamu kye bayita celebrity shift otuuka nga bye wali luli tokyasobola kubiba n'oluuzinga oli kennyini gwe wali oli gino oba okitegeera kati obuzibu bwe buva nga bwomanyi stardom etuuka ekiseera oba olina okukka togenda beera ku top lubeerera oba okitegeera kati bw'otogenda beera ku top lubeerera otuuka ekiseera n'okkakkana n'okomawo ate eno gye watandikira kati ekivaamu weesanga ng'oli isolated n'ogenda mu isolation era abasinga gye batandikira okunywera omwenge ennyo
abasinga gyasangira n'abeera mu depression abasinga n'agenda under grief oba kitegeera naye kati ebyo byonna oba olina biyitako otya bwoddayo n'aba interview ezisinga ez'abasinga ababeera mu firebase nti emu kuno nezaali mu firebase nga bwe mukola mujja ssente ne muzibala ate ng'era libateekwa buli mwaka omu okubaako poloti gy'aguze emu ku sitole ezikyasinza okukwata abantu omu babiro either kirabu bia oba bero bia kwe kuli yasayininga firebase eyo ne batwala mu Eastern nga akasente ke bagenda ofuna buli mwana ebiseera ebyo mu 2.3 yali afisa miliyoni ezali suka 3 miliyoni ameka miliyoni 3 za 2.3 njogera ku sente ezali ennyingi mbu omukulu kye yakola bona sente n'asooka azibajjako bw'abajjako sente kati kwaliko ne MC omwe ebiseera yali akola ku capital just MC naye nga radio presenter bw'abajjako sente ezo yabayita nga wayise wiiki n'abagamba nti sente zino zizino tugende ebuwaate waliyo ettaka eryaki erya layisi kwaliko omukulu omu gwe sijja kwatukiriza linnya ye n'agamba nze saagala gula ttaka njagala genda gula saafu ebiseera ebyo emotoka yali eriko yali saafu ne bakwata sente ze ne baziwamba ne bamugamba tugendagenda tugulire ettaka kuki ku mpaka ekyamazima ettaka ne balimugulira n'agamba ebiseera ebyo capital yali eriko n'agenda mu baamawulire n'abagamba ono twakola n'agaana okukola ki okunsasula ono n'agula ettaka mu sente ze n'amugamba kale ngenda kukuwa sente zo nga wayise wiiki emu Bobi Wine n'amugamba sente zo ngenda zikuwa nga wayise eki kuba akadde ako tezaaliwo era Bobi Wine alina gye yajja sente n'akwata omuyimbi ono n'amudiza ki sente ze ye Buchaman n'amudiza sente ze n'agulamu ki saafu Bobi Wine ettaka n'alisigaza ye nga ye wagenda okuyita omwaka gumu emmotoka yali eweddewo saafu ono gye yali yagula kati njagala kulaga nti abantu okwolesebwa kwe babeera nako kubeera kwa njawulo n'ebigendera biba bya njawulo naye kati tuddayo omuntu ajja n'agamba Bobi Wine olwayo nti ali kuyiika ne yiika n'atamanya nti nno mu 2.3 nawe twogerera sente zaali zigula emmotoka zaali zisobola okukola bino oba okitegeera kati ensonga lwaki Kyagulanyi afuuse olupimo oba yadisitulikiti mu nsonga zonna eziba zigenda mu maaso n'abantu beyatambulanga nabo nti waliwo omuntu waatwalo kyayinza kumwewala oba okitegeera ekisooka nga tetunaba kutuukawo katono nti omugezi Master Parrot yatuuka ekiseera nga be yakula nabo abasinga oba okitegeera bakiyita historical revisionism nti omuntu atuuka ekiseera neyeerabira bamukwatirako kati bano baba kiringa nabo oluusi ab'ebitibwe byawaggulu executive director abamanaging director abayimbi abalala abanene batuuka ne bateekawo oluwonko wakati we ne bakyalibira abaali abatuufu ngwano ng'akyali ku ntikko naye bw'aba akka ng'amaanyi gagenda gamuggwako bwassa bugenda bukendeera atuuka ng'ate bano be yasuula luli be yadiscardinga alina okuba nga abeetaka ate baddemu banyumye oba okitegeera kati kyobona nti osanga omuntu nga yeetaaga omutwalo ng'osobola okumuwa yali kyaliwo naye ng'akwekweka ndowooza olabye ebiseera bingi nga bakyali be bamunoonya naye ng'akola ki omu ku nawudde boogerako nti Hildaman yamunoonya ng'amutwale naye ng'akola ki ng'amwekweka nti ebiseera ebisinga abamu kibalemerera nabo bennyini ne bakola ki naye kati ekyo kiva oluusi mu nkuzibwa gye wakuzibwamu n'abakwetoolodde naye ekisinga obukulu n'abayimbi abalala bato abalijja balina okukimanya nti be watandika nabo tolina kubasuula be basobola okubuulira ekituufu oba okitegeera n'omanya nti kikye nina okukola kikye sirina kukola kati ensonga lwaki Kyagulanyi afuuse senta mu mboozi eno ensonga eri emu nti Kyagulanyi ye nga ye bimugenderako ebirala bingi byotayinza kwewala oba okitegeera nti mu luzungu waliwo kye bayita eponimu kategeeza ki eponimu ye muntu gwotayinza kwewala eva atambulirwako amawulire mu nsonga ne waba taliiwo oba okitegeera kati mu mawulire ga wano ne mu midiya ya wano Kyagulanyi ne kyatamanyiiko kimukwatirako ddala naye kati gweteberezaamu ku nsonga ya Master Parrot nefa gye yafuddemu kitegeeza Kyagulanyi alina kubeera wankizo nnyo ku nsonga ya Master Parrot kimukwatako percentage nene sijja gamba 10 ku 10 naye okusinziira ne mu mboozi za zaawa twatandika ne Master Parrot nga dduwo bwe tutandika ne Master Parrot ne tutuuka Parrot n'agamba twawukane
buli omu agezeeko because mumanyi okujjanga dduwo naye ne mutuuka ne bigaana buli omu n'agezaako ekkubo lye tukirabye ku Bulufiri Sindi Liliani ne Jackie walaba buli omu yagezaako solokaliya ye buli omu yasituka ku level ye era buli omu n'agwa ku level ye ne museetolinga tukirabye bantu bangi abazzi tulabyeko Rabadaba balina ndowooza kuru gye bayitanga spontaneous something like that Rabadaba najja n'ayitawo n'atuuka yekka tulabye abantu bangi nga basobola okujja nga bangi ne baawukana buli omu n'aba ne success ye nga waliwo abo babadde amenya munno oba ng'omukisa gujawukana kati mu mbeera eno simanyi lwaki Master Parrot nga yafuuka star kuba Master Parrot yafuuka star ne concert n'azeekoleranga Master Parrot kitegeeza alina bye yakola mu maanyi ge nga Master Parrot mu mbeera eno tetubiraba bwe babikola ki bwe babyogerako tulaba banenya history ya Firebase ey'abangi naye nga ne mu Firebase mulimu abantu nga Bakabaya mulimu abantu nga Batulumani mulimu abantu nga ba Black Boy baniwe batyo nga naye buli omu yagenda n'afuuka independent kati gobanga kuba mubonna ngo gyeko Bobby Wine omuntu eyaddamu okushininga ennyo mu Firebase yali Master Parrot na Butcherman kukuru Master Parrot tetumubuuza bibuuzo nga ye ebyamukwatako nga Master Parrot obongezaako okuntegeera kati kyembadde nkugamba ku eponimu nti Kyagulanyi yafuuka eponimu wano mu media fraternity wacho oyinza okuyita Ubiquitous oba okitegeera Ubiquitous kategeeza akyati oba kyoyinza kale okuyita Kandemani nti toyinza kumwewala oba okitegeera kyekwaso toyinza kumwewala mu success mu kulemererwa kyekwaso nnyo alina kye bayita frequency illusion oba okitegeera nti ye ng'omuntu n'ebimugirako biba bingi kati mu mbeera eno weeri kyobona nti abantu kati shifuti bagijje ku mugenzi boogera nnyo ku ye ng'omuntu kati okyogeddeko wali emabega n'ogamba nti waliyo abalala njagala kuwa example ya Kabaya alina kalina ewuwe ne Kabaya waba akunnyonnyola agamba nti ze saalina hiti yali awo eyogerwako naye okutambula obutambuzi ne Kyagulanyi kyannyambanga ng'oluusi osanga n'abagagga n'akuwa miliyoni y'essente olw'okuba nti oli kyaliwaani Wakyagulanyi njagala kubuulira nti abayimbi bonna ebiseera ebisinga abaali baliwo olinga obuyimbi bukyali buyimbi okwawukana ku buyimbi bw'ennaku zino nti abasinga ne waba yalina hiiti emu oba okitegeera ssente abasinga baazikolamu kye baali balina okuzikola neera nga olaba obulamu bwa bulijjo nti waliwo ebyo byagaana naye kati obuzibu obuli wano n'ebyobufuzi ebyajja wano ku Kyagulanyi nti abantu bakozesa obunafu bw'abali abalala abaalemererwa ne baagala okukyambaza Kyagulanyi oba okitegeera ne baagala nti yakifaanani nkuwadde ekyokulabirako nti Kabaya yatambulanga obutambuzi nabo akulaga nti alina kalina waliwo n'omulenzi Ambassador Firebase yali muwagizi omuwagizi yantwalako ku nnyumba ye ku saidi zeeyo bayitayo ng'agende Emitiana eyo nja ndowooza nakumuzzaako kuba abasinga agamba buli abeera ne Kyagulanyi alemereddwa Nubia Nili kati Lord Mayor Mulamba Nakawa ani awo omulala anyway kati kyolina okumanya nti Kyagulanyi ebimugirako biba bingi oba okitegeera kati wewesanga mu mbeera nga ye mwali kati amawulire gano gakozesa otya okuba nga tekisobola kukulya simanyi oba wakyebuuzizza nti amawulire agamutambulirwako olwaleero gwekikozesa otya okuba nga tekisobola kukulya nga tekisobola kulya Bobby nga tekisobola kulya kuba basobola okikusiiga nekikulya abantu ne bakukyawa olwaki nekiriwo olwaleero oba okitegeera kati bw'obeera nekiri kyenkunnyonnyodde kye bayita Ubiquitous oba frequency illusion kati waliwo kye bayita Badamain of gundi bakita Badamain of phenomenon olwaleero abalabi banaabitegera bajja kubitegeera bakita Badamain of phenomenon oba frequency illusion nti kino kye baba bakwogeddeko ate oluusi okizzaayo ne kiddira bo bali eri abakwogerako oba okitegeera kati emu ku Kyagulanyi traits zaalina waneeno bakiyita stoic oba okitegeera nti student wa stoicism stoic ke kaki stoic ndowooza mu psychology oba okitegeera nti stoic nti gwe byotalinaako buyinza tobiroteeka ku kiko nnyo maanyigo wabula amaanyigo n'ogamaliramu ebyo by'olinako obuyinza
oba okitegedde kye ŋŋamba nakikunyonyerako ne nga nti olwaleero obuzibu bwo si mafuta ga nnyonyi obuzibu bwo si ggula nnyonyi oba indikeeta ya nnyonyi obuzibu bwo ze indikeeta oba mipiira gy'emmotoka yo gwe gy'olina olwaleero ate obwo obuzibu mbulina nga bunene oba okitegeera buvuddemu ntya bannaye sirina mipiira indikeeta bantomeratomera egamba simanyi omusajja obuzibu bwange nyinza buvaamu ntyo kati kyenjagala okunnyonnyola nti Kyagulanyi mu luzungu bakiyita tefuloni nti tefuloni ye muntu eyeesanga nga bye bamwagaliza bibe ku ye ebibi ate bifundikira bizze ku balala oba okitegeera oba gwenza okuyita indomitable mu lulimi olwangu indomitable undefeatable nti abantu bye baagala bikubeeko ate bibakyukira ne bibeera kati alina kye bayita tefuloni ne stoic immunity agifuna atya nti ekyo oluusi amaanyi ago oluusi nawe tegaba gago weesanga embeera eyo giyiseemu nga naye totegedde nti wano nayitawo ntya kwakati gwe teeberezaamu nti omusajja okuva we baayawukana eriyo n'omwana abadde akuba essigiri mu kisenyi nga naye alina kyalagawo ekikye naye lwaki bulemu bagikwata ne bagijjiza ku ono ne bagiteeka ate ku ono gwe toyinza kukyebuuza ekyewuunyisa ku parrot yesebo yakyuka n'ava mu firebase n'agenda mu Lion Island naye tennabaayo abuuza nti kamiliyoni okoze eki ye tavunaanwa tetavunaana yajagala kubuulira abayimbi gye bakoma okubeera b'amaanyi oba baserebulite batuuka mu population ne bakiteekako kye bayita erotomania ako kakola katya nti erotomania nti abantu batuuka ne bakulwala n'owulira omuntu kagana nalwala kamiliyoni nalwala Bobi Wine waatali sobola kukola ki nalwala David Lutalo mama Afuswe Natete juzi nalaba omukazi eyalwala bebekulu nalwala bebekulu oba okitegeera bakita erotomania naye kati weesanga nga gwe abantu gwe baali balwala obeera otya mu mbeera ne bakusanga nga oli mu ghetto n'owasuze tonaabye oba okitegeera naye kiva ku biri bye bawateekawo mu maaso wabeerere w'amaanyi bakiyita pulebubalia nti wasuula bye walina okutambula nabo mu ntandikwa oba okitegeera n'otandika okutambula n'abalala kubanga obuzibu obubaawo abantu abasinga bafuuka baserebu waliwo kye bayita historical revisionism nti addayo n'afuna abalala be yatandika nabo baproducer abaali abalayisi basajja be abamuhypinganga oluusi gye yasulanga n'abasuula n'akwata abalala kati ebizibu biba bingi nnyo ebigendera ku baserebu gwe byotayinza na kuimagininga gwe mbeera ogirimu obamanyi ebiseera ebisinga nti atuuka n'ava mu bulamu bwo obwa bulijjo n'abaako ekimwambala ate ekirala kyatasobola kumaintaininga naye neerabira nti nno stadium oba amanyi gana amasannyalaze gaba afunye tegagenda kumalawo bbanga wabula olina gakwata otya waliwo omusajja ayogera bamuyita King Saha yesebo sajja oyo amanyi okubuulira obuboozi bwe naye bunyuma naye agamba nti Bobi Wine yamugamba ekintu kimu engeri yokka ey'okubeerawo nga toggwa making sure nti lw'obaddewo ofuna abajja bye bayaayaanira byebiriwa weba mmotoka gaali giteekewo weba nnyumba nayo giteekewo weba side hustle business nayo giteekewo kati wawulo mu buyimbi bwo toligwa kuba buli ajja akubye hita agamba senga ngulayo akamotoka bwakamala okukafunaga senga nzimbayo amaka bwakamala okugafuna senga afunayo business kati gwoba byonna obirina oba toligwa babasajja nga bapapa Misaki ndi Misaki tegeetaaga fulumya luyimba amaka gazimbye papazi restaurant weeri erinnya eriri Misaki ne wamala emyaka 10 nga tayimbye alisigala sita naye senga olemererwa okutegeka wali ng'oli sita n'obeera ng'ogudde nga onoonya emmotoka onoonya amaka n'apukami ng'aleese hiti byanoonya awo ogenda kuggwa kati ate abayimbi abasinga wano ekisinza okubawanira kiri kimu nti omu ku bo yajja n'ajja mu byobufuzi kati ne bafuuka ba direct contact kubali mu buyinza naye singa yali teyajja nga Kyagulanyi teyajja olwalira abayimbi abasinga bandibadde mu mbeera embi nnyo ate okusinga Parrot mwe yafiiridde nti yabagulirawo eddaala yabagulirawo oluggi bo gye balina okujja ate akasente kuba abayimbi bangi obalaba ennaku zino nga talina kyayimba naye jjassa omulimu gwe yafuna mulimu gwa kutandika kuvuma ono okitegeera nti era abayimbi bagaggawadde nnyo mu biseera bya Bobi Wine nga muyimbi nga politician than we bayimbira abamu bazimbye abalazi bafunye zi business byonna nga babifunye tulwanyisa Kyagulanyi kuba yabateeka ku soosi y'essente kubanga kye balina okumanya kiri kimu nti okuyimba bwe kwali si bwe kuli olwaleero ko kwanafuwa naye balina kuddayo beebaza ono bangi abayimbi nga abaana baabwe tebakyalya kuyimba kwabwe balya kuvuma Kyagulanyi bangi abayimbi nga ekisitudde omusingi n'ennyumba y'oggula poloti Kyagulanyi
bangi abayimbi nga maama we ne sente zikoze embaga n'okwanjula n'omukazi gwafunye amufunye lwakuba Kyagulanyi oba kitegeera kati kiki ekigayi kye bayita ubiquitous oba eponym nti otuuka nga tebasobola kukwewala nga wafuuka kitundu ku bo njagala kubula olwaliro Kyagulanyi n'ava wanene olwaliro ne mukyali bagala teyazuukuse abasinga okukaaba toyinza na kwesanga nga bakenzo na babebekulu kuba ye kennyini ng'omuntu lwafuuka lusuku eribbo n'ensonga endala n'amawulire gennyini ndowooza olaba amawulire gagenda kama ensonga eno paka wiiki namba kuba bakimanyi nti minus Kyagulanyi mu sentensi y'okufa kwa Master Parrot amawulire gaba tegagenda kutunda there is no news oba kitegeera kyegere bakira illusional frequency oba kitegeera nti balina okukikozesa ekyo balabe nga bafuna mileage ku ekyo kye baba bagala okukola nti yafuuka bagiyita nvuumuulo nti yafuuka nvuumuulo epushing ebigendererwa n'amawulire g'abantu abalala bagala okukola n'ekiro kyakyenjagala okubula kiri kimu nti abayimbi kiki balowoozaako mu bulamu nga bavudde mu kuyimba yo nayo nsonga ndala nkulu kubanga osanga omuyimbi ng'atambula n'eggaali y'abantu 3 wabula agenza okuyimba ekivulu kya 7,000 agenza okuyimba ekivulu kya kadde kamu n'ekitundu ng'ojjako gino ebiri gy'abaana ojjeko n'ez'emmotoka n'eza DJ we nani ng'afise 25,000 kati n'abayimbi bennyini obuyinza obukulembeze manya omulimu gw'okuyimba balina okugufuula omwangu baguzibuwaza nnyo omusajja omu yatugamba nti ensonga ye lwaki yawasa Kyagulanyi yamugamba olina okuwasa osavinga essente njagala nkulage abantu entegera gye bategeeramu Kyagulanyi bwe bagendanga ku sheeyo nga kizibu okusanga Kyagulanyi ng'alidde chipusi oba enkoko esukka omutwalo ng'agamba nti omutwalo guno nsobola okugulamu enkoko ne tujja ne maama Solo ewaka saate eno kiba kifu kya nkoko kiki kimu kati kye baateekawo kyennyini naddala olaba Kyagulanyi bwe yajja ono yagamba abavubuka bonna beyasanga mu byofuzi bagamba mulina okuddayo muwasa abakazi yama baawasa bw'obeera n'omukazi ewaka oba n'ekyolumirirwa oba n'ensonga lwaki oba ogenda okukola ekyo kye baagambira nuupu mufo ky'okuvuganya eri mu kukola mbaga kumbe yali abakola kali akantu to make you responsible olina okubeera n'obuvunaanyizibwa omanye nti ekyamazima nti 3 gano genfunye 25 kangaleka awaka ngalekera omukazi oba kitegeera ndowooza wawulira ne story bagashumba abo ne minisita Kasobe baginyumyanga nti nupu nga yakatandika sente Babi Kyagulanyi yazireetanga ekyamazima pate nga yakatandika Kyagulanyi yakwatanga mu nsawo ye ng'omuntu oba kitegeera naye nga manager yalinga mukyala nti yakolanga ki nti ne mulina kuyimba kuno kwennyini omuyimbi atalina mukazi nga buli lunaku owewaka n'omukazi omulala expenditure ye begenda kubeera nnene oba wayimbidde kakadde ogenda mumuwa 3 gye mwasuze wa 2 omuwe ne 10 erimusiibula kyokka nga tolina ne banno bootambula nabo oyogedde akantu ako omwana ali ne muntu G twakola show ya byayanga ku satellite naye ffenna show ng'ewedde ebirowoozo bye twalina byali nti singa omusajja mpaayo 5 wano muntu G like twali bangi abakozeekoze awo tugenda okumala show biki buli omu anyuse tubuuza muntu G akasente oba omusajja kye yatugamba oba mukyala we bamuyita Karo oba bamuyita ani nga yagenze ne sente zonna sente yagenze nazo zonna kati yamala n'atuwa naye abaali basuubira 5 n'3 we wayitawo ennaku 4 10 lyali tutukolera omala kubalansinga tezifudde buli lwe babalansinga kyoba ogenda okufuna wali ng'ekivulu kyakaggwa kyongera okwetema kati bwongambye nti ne mukuyimba kuno neŋŋamba naye kalayika katakitiika kukakola kuba sente we mukola we muti omukyala ageze naze katona alabaga n'enkya ofuna obudde obuddayo n'obalansinga n'olaba kyotaddemu nekyoggyemu nekyowadde ku bakyaliibwo so senga ogenda ali mu booking neyo bakuwa 5 nero gwowadde 5 yandibadde obafuna 7 era n'atatoma kati njagala kubuulira boddeyo n'osoma ku byafaayo eby'abantu abasayiniza eddiiri wano ez'amaanyi ng'oggyeko Paulo Kafeero ebina 5 bye yafuna Budipo Nazigala either ne Nairo oba ne Beero Bobi Wine ddiiru ye eyakabiriiti eteeka okuba ezimu ku ddiiru eziddako awo naye gwe teberezaamu ssente ze yafuna mu biseera ebyo
bwaba yazigulamu ettaka kwetoloola wa kati gwa boba busaabala lyali lyenkana olwalo lirimu ssente mmeka oba okitegeera kati okugezesebwa kw'oba nakwo ng'oli w'amaanyi ekyo nakigamba gy'okoma okubeera ow'amaanyi gy'okoma okubeera ate omugonvu naye stardom bw'ogiteekamu amalala n'owaganyala oba togenda kumaliza bulungi n'ekirala disipulini yennyini gwe wano waliwo omuyimbi gw'omanyi nga bw'akola ekivulu enkeerakeera Bungereza oba okitegeera amala kulya zino eziriwo okuddayo mu studio anoonye oluyimba olulala naye waalingawo abayimbi nga bw'amanya nti nkutte ku Jinja Road amala kuguka paka Busia ayagala kuyimba paka mu Kenya munda naye ng'akulaga yamazeeyo emyezi 2 kalo ku kwalo oba kyalo ku kyalo agenda atimba buli wamu kati abasajja ssente baazikuŋŋaanya naye abasobola okuzikuŋŋaanya ne baba nga bakyasobola oziragawo ate tekigenda fuuka kikolimu ate kugenda fuuka buzibu bwabwe eri bano abaalema okukozesa ezaabwe naye omuntu afuna ddi okwolesebwa okwenjawulo lwaki njogera ekintu ekyo yesebo Bobi Wine mu art industry yafuna okwolesebwa okutanafunibwa muyimbi yenna mu Uganda essaawa eno ekiriwo kyakuzimba nju naye ennyumba ya Bobi Wine enkadde simanyi nawe yagizimba oba 2000 ki oba 2000 ki lwe lupimo olukyapimibwako ennyumba y'abaserebu mu Uganda kati era omuyimbi yenna azimba aba apimira ku ya Bobi Wine noza kati ya gravity yazze naye nayo togipimirako olwo kutaka kwetudde like bingi byopimira ku ya Bobi Wine ennyumba enkadde ku nyumba ate empya abaserebu ze bazimbye kati Kyagulanyi ebimu ku bintu byasinga abantu abalala alina kye bayita confidential mental spatial scanning nti alaba 360 nga focus 360 alabayo yonna alabawo wonna nti kati omuntu asobola okuba njagala kuwa ekyokulabirako tulabangayo omuntu n'ava wano n'agamba kaŋŋende ngule ebukoma nsimbi naye nga ye mu ye awo talabawo wali kibira agamba nti mu myaka 25 okuva kati nkwaga example ya Busaabala waawo enfuufu n'embeera yali ey'Ebusaabala okubanga Kyagulanyi nga tuvudde nekwekyo nga tuvudde Busaabala okuva mu kibuga wano naagala sigenda kujja kyanja kisaasi kaŋŋende emagere nti omuntu bw'ati abeera ne spatial scanning eyerengerera ewala oba okitegeera nti talaba kyaleero wano essaawa eno n'otuuka emagere oba okitegeera oyinza okutya nti talaba kyaleero wano eno alaba kya myaka 25 kwasa tukwana nakigamba nti mufe abantu ebaayo omuntu mu wiiki n'akola ebintu by'ekyasa mujasi wiiki ki nebaayo omuntu mu kyasa n'akola ebintu nga ye mu kyasa akikoddemu ebintu bya wiiki emu kati n'obutawera kati Kyagulanyi ekimu ku bimufudde ow'ettunzi wano nti ye mu wiiki yakolanga ebintu ebyerina okukolebwa mu kyasa ate abantu bwe tebatera kulabika nekubeera kusoma oba okitegeera osanga omwana nga ye kusomera ajja mu wiiki emu n'asinga abajja ttaamu ennamba nga bo babaddewo twasomanga n'abaana nga ye alwala ttaamu namba najja kukola bibuuzo n'ogenda okukebera nga gw'olina 7 yalina 86 oba okitegeera nti omuntu oyo aba asikaninga aba n'okwolesebwa okwewala oba okitegeera nti aba n'essensi ey'omusanvu abalagi baba tebalina kati abantu abaasekanga nti Kyagulanyi era wala waliwo omuyimbi wano yasekanga nti Kyagulanyi abeera mu kyalo magere oba okitegeera ye yamanya nti kanve wano ngende ngula eriyiika ezisukka 2 so nga sente ze zimwe era zaali zigula ekyanja wano oba okitegeera oba ekkololo era aga kaŋŋenda awanene ne mu myaka 2 ngenda kuba ndi wanene ng'ate wa bbeyi kati okwolesebwa okwabayimbi bakwetaaga naye ekyo njagala kikubula tekibeera kya buli omu Katonda yakigaba ne webeera wooteri osanga oli nga wooteri ye njagala kubulira wali ku paaka enkadde osangawo wooteri ziriwo nnyingi naye waliwo gy'osanga nga abantu beesindikana bwesindisa okuyingira ng'oli talina bakasitoma kati ono wabaawo n'ekyenjawulo kyakula okusinga bali abalala kati ate n'ekirala nti okufa kuno kujjidde mu kaseera nga bingi ebitambula mu byobufuzi essaawa eno ekisinga okukola amaanyi butya bwonafu yalinnya Kyagulanyi oba okitegeera naye amidst his absence akulaga nti asigala adominating amawulire gatambulira ku ye oba okitegeera nti ne waaba taliiwo amawulire gatambulira ku ye ng'omuntu asigala agadominatinga nti ne media houses zaafuna ekyokwekwasa
era ogenda kulaba olwaliro abasinga nga bakulembeza banyiga erinnya lye ng'omuntu kitole teyinza kutambula ng'erinnya nti muye Kyagulanyi gafuuka mafuta abalala kwe batambulira oba okitegeera muye abalala babukozesanga buvumu oba yafuuka nnimiro yaabwe mwe bakeera okutema n'okuyunja amatoke ge banaalya. Kyagulanyi afuna atya abamuteerawo omugongo kuba we yakoze posti ye yalumbiddwa naye mu kulumbibwa abantu bangi nnyo bafuna abantu nti nsasula nkole damage control Kyagulanyi tasasulangako muntu mukolera damage control naye ye afuna aba backing ensonga era ne bagidefendinga ate mu butuufu. Kati kyenjagala okubuulira Frederick Angels ne Karl Marx bakyogerako ng'onajja mu byobufuzi bineeno waliwo kye bayita proletarian revolution nti omuntu wa wansi ono atandikirwako kasita abanga gwe yaggula wanjagala kubuulira nti mwayirako ey'ebyenfuna by'ensi waggulu eno ebaayo be bayinza okuyita babujwaisi oba okitegeera kati wansi eno ku kasumbuusa ye wasemba bayita baproletariats kati bano waggulu batono naye eno wansi eno kusumbuusa gyetudde be basinga obungi kasita obeera ne baproletariats sigeze ogenda beera kye bayita nakyo support oba nakyo laavu awo babalwedde okuyirawo omubiri kuba eyo support tebangule okitegeera eyo support tebagisuubula eyo support tebagiroga tebagikaka muluva nago baba bakuzaala nago nakigamba ate mu family oyinza nakwesanga nga olusi bazadde omwana omu agalina ne mubeera bangi kwanjagala kuwa ekyokulabirako olusi batera okgenda ku social media ne balumba Chairman Nyanzi endifendinga abantu gye bamudifendinga mukulu wa Kyagulanyi si endifendinga gye badifendinga mutoowe kituufu olusi walolwa bakutte ku Dax Vibes olusi bajja ne bakwata ku Eddie Yawe ne Mickey Wine ng'omuntu ne lwaki mu bonna kiba kyetoolera ku Kyagulanyi ekyo bakita referent power nti amaanyi ago teri gye bagagula teri gye bagasuubula singa baali bagaloga n'ogaloga mama Fina bandi badde abantu bagendeyo dda nabo n'abaloga amaanyi ago bwe gatyo oba okitegeera kati ekyo kijja buzinga nawe tomanyi kikwambala bwambazi gwe ng'omuntu era nakigamba nti mu myaka 3 oba 45 kijja buzi ne kigamba leero tukutte ono njagala kuwa example y'omupiira nti wano Majidu Musisi teri maanyi gazeemu kwambala muzanyi wa mupiira wano mu Uganda bwe gatyo tigayambala omu Majidu naye toyinza kugamba nti bannayuganda bagenda ku family planning tebakyazaala naye bazaala naye tewannaba kujjayo omusambi wa mupiira yenkana Majidu Musisi kati ne mu byobufuzi bwekityo bwe kiba nti ebaayo omuntu nga ye atuuse ekiseera nga abantu ne wookola otya balaba nga ye essuubi bali baba mu ye ng'omuntu nga tekyali nsonga gy'oyinza kukozesa mubakyayisa yesebo. Nga tumaliza ku bintu bya Master Parrot Nubianiri yabaddeyo nawayo amabogo ga mitwalo 2 era munaye amabogo ga Nubianiri tebagavunaanira Nubianiri bagavunaanira Kyagulanyi ng'omuntu nti 2 matono nnyo amabogo galina kuba gatya. Kati kyenjagala okubulira kiri kimu nti obuzibu obwajja wano Kyagulanyi kye yakola kyali kibi nnyo. Okola ki oluusi okujja ne mu byobufuzi nti abantu bamutumye bingi oluusi nabo ebyabalema kubanga ogenda sanga TV personality ayogera ekyo naye nga neewaabwe maama we bwe yafa omutwe yawaayo emitwalo 5 naye nga ye ayagala kulaga nti gana 2 agaweereddwayo sente entono luli katolu bwamba Kyagulanyi yawaayo akakadde Musumba Mulamba ye yamuyingira owaayo otya akakadde oba okitegeera kati nti Kyagulanyi n'ebimugenderako biba bingi nti akati oba eddaala yaliwanika waggulu nnyo kye bamusuubiramu abantu kinene ye ng'omuntu mu kuyimba bikwase Kyagulanyi eggwanga lyakwata ebizibu byawe ku musalaba byonna njagala kukakasa nti olunaku lwe lukya Kyagulanyi n'agamba nti nkoze ofiisi yino wano eyamba obuyambi abantu oyinza okulaba miliyoni y'abantu ng'eri ku layini beetaaga buyambi nti abantu kye bamusuubiramu kinene naye kati olina kwebuuza nti embeera yanagikola atya asigale nga abantu kye bamusuubiramu kyeyo kyennyini kyawaayo okitegeera nti yamanya abantu yalina bakwata atya ate n'ekirala kyalina nti Kyagulanyi tasakambinga ku puresha y'abantu ekyo bakita power of ignoring niko Machiavelli yasinga okukyogerako ennyo nti abantu obalaba n'obatunula bwoti n'otabaddamu era mu mbeera eno eriwo yonna yonna tolina woogenda kulaba Kyagulanyi ng'alina gwazzeemu oba okitegeera kati gwe akulendalinga stupidi ekyamazima nti kyoba oyogera kiba kya busiru
naye abatayagala kukyongerayo busiru obukwata balala kati era abasinga bonna abakomentinga ku ekyo nga bagezaako kukyambaza Kyagulanyi tunaagala otuuka wiiki ejja nga bamu batunula mu kamera bagaye ekyamazima kizze kitya kuba omuyimbi nabyogera ntya bino omuyimbi abadde n'abawagizi era nga laavu eragibwa kweri newe mukwata 5 buli muntu sente ziba nnyingi ne bannyini katono nnyo lwaki odimandinga oli okususa emitwalo 2 kuba tukkiriza omuyimbi abadde n'obuwagizi era ebivulu bye byasasulwangako n'omutwalo n'ebiri kyogamba waliwo concert esobola oyingiramu abantu omutwalo ng'ewaddeyo mutwalo nezitaba nnyingi ne bano bennyini boolaba baagala omufu olwaleero abakola kivulu n'ategeka n'abagamba munnangireko bali basobola mulangira obwereere oba okitegeera naye kati bakulaga nti baagala nnyo ono olw'okuba baagala okumetta oli enziro obu ku buzibu obwagwa wano buli bumu bwa Kyagulanyi oba okitegeera nti weesanga mu mbeera ebiseera bingi nti gwe bamenyedde ennyumba akaabira Kyagulanyi oba okitegeera omwana alebedde ku kyeyo eyalwalirayo akaabira Kyagulanyi ng'omuntu olina kwoyogedde profesa nti abakulaga nti baagala baagala Master Parrot leero buli omu agamba Master Parrot tayambiddwa omuyimbi w'eggwanga abakukyusa nga si kyakufa n'akuba posta nti Master Parrot cricket oval ate be bandibadde tebasobola giranga be bandibadde bagamba nti gwe waggwa twa era obawulira oluusi barankinga ne bagamba wano hit wanda bafeded as babaita bafeded artist waliwo TVM gye mmanyi batera obikola ebyo naye kati ate waliwo bakulaga nti baagala omunyunyuntamu supu nga bamutaddemu Kyagulanyi oba okitegeera kati ye media ya wano bwe bulwadde bwe yalwala okay tena ketwerabidde teri Lugave Habo Cough and Flu Syrup gwenda atawanyizibwa ekifuba senyiga emiro gikusiiwa kozesa Lugave Habo Cough and Flu Syrup owa ulcer ntugamba nti Lugave Habo Ulcer Syrup egenda kuba ekuyamba mu mbeera eyo gikozese bulungi nga bwe bataddeko endagiriro eddagala lino lyakakasibwa National Drug Authority lisangibwa mu maduuka clinics supermarkets pharmacy wamu nawe batunda ebintu bya Uganda ojja kuba olifuna tobeera na kizibu ng'eddagala lino weeriri era nga akalango w'okawulidde nga tweyongerayo tulina ensonga ya vetting ebadde etambula omukulu muganga babadde bamuwa ono chancellor vice chancellor wa Victoria University babadde bamuwa Ministry of Internal Affairs naye nga question emutambuliddeko ya where do you belong mu ggwanga we bamuwa ekifo ekyo amawulire gajja nga galaga Canada eyo yawangulayo emidaali egya Rwanda era nga muwandikako Rwandan citizen he wins this and this tugenza okutuuka nga Dr. Muganga agamba ye muna Uganda bamuzaala waffe mukono mugwafu bwe yagambye mugwafu walina miryango bikiweebe seeta kankuba akatambika Rwanda era sikintusa ndi musajja Munyarwanda ng'Omuganda bwali Omuganda ng'Omunyankole bwali Munyankole Banyarwanda is one of the tribes in Uganda so nange ndi one of those tribes just simple so you're not national I'm not a Rwandese na waliwo enjawulo yawula a Rwandese and a Munyarwanda olabye kati ate nina ne kano Kagashumba muto wange era muganda yange Dr. Lawrence Muganga nalondebwa okubeera State Minister wa Internal Affairs olira Muganga bwe yalondebwa yali Victoria y'amaanyi nnyo gye tuli nti one of us alondeddwa okubeera ki minister naye ng'alina obutuuze bwa Canada naki ne Uganda kati ng'olina okukyuzinga between the two osigaze obutuuze bwo obw'emirundi ebiri oba osigaze obutuuze oba odinawunsingeko emu osigale oli minister kaseera n'asawo n'agamba omanyi famire yange yakomawo dda wano ekyanfunyiza obutuuze bwa Canada kwali kusoma process netandika obuzibu obwaddewo mu Uganda muno nti embassy zisinga kati zo zirowooza mu Uganda mulimu Ebola nze kinkwasa ennaku okuba nti abantu boogera ku Ebola sinaba nakuya muntu mu Uganda nti yafudde ki Ebola kati omunze nga gwe mmanyi Muganga officially n'awandiikira
embassy ya Canada e Uganda ngabwe ali announcing okubeera omutuuze wa Canada n'ategeeza n'ekitongole kya Citizenship and Immigration Control Ministry of Internal Affairs n'agenda mu parliament. Bw'agenze mu parliament today ne bamugamba nti ate olina obutuuze bwa mirundi 3, which is very false. Bw'abadde mu kakiiko ka Honorable Muyizi. Yes. Akakiiko katambudde bulungi ku ddakiika efembayo Deputy Speaker Tayebwa n'agamba nti olina obutuuze bwa mirundi 3 mu yalina lipooti. Lipooti yo nga Tayebwa yagiina yekka teri mubaka mulala agikola ki? Agiina. Honorable Bwire nti bawandiikira immigration. Lindako. Ekyo sikiganye bawandiikira immigration. Ne tusabye ku kopi ya lipooti eyo tekola ki? Teri. Ekibuuzo. Yes sir. Banyarwanda. Yes sir. Abamu bagamba tribe mu Uganda. Kyokka ate tulina neighbor Rwanda. Gye tuzuubira ndi yeva Abanyarwanda. Kyokka ate ng'ogyeko politics. Ffenna tukkiriza nti Abanyarwanda Bannayuganda. Yes sir. Oba nkinyonnyola bulungi. I stand a chance to be corrected. Tukkiriza nti Abanyarwanda Bannayuganda okusinziira ku history waabwe mu Uganda. Bajja wano mu Buganda muno mwonna ne bayingiranga abapakasi biki okitegera. Era tukuze tumanyi ti Mwami Gundi abo Banyarwanda. Ne bazaala awo abaana ne bafumbira ne ku kyalo era twalinaako buzibu. Masaka yonna Luweero wokebera Masaka Luweero eyo na bayitawo wa ene wana banja yewa koyima Kakumiro omo nojja katokolide eyo yonna ne Kayunga. Tumanyi Abanyarwanda bangi nga tukuze nabo tuzanye nabo tusomye nabo bafumbiddwa kuno. Naye kyeki babeeredde okubeera ekizibu ndi mu politics olwaleero Abannayuganda balabanga Abanyarwanda abatali Bannayuganda linnya kuba nti Banyarwanda ggwanga ate nga waliyo ensi oba nabo bennyini abali mu politics balina engeri gye bakisiiga nga balinga abagwira wano. Kati kyenjagala okubulira kimu kozo naye technical professor ensonga y'Abanyarwanda. Ensonga eri sensitive nnyo. Bw'oddayo n'osoma ebyafaayo Abanyarwanda mu kujja wano tujja kuddayo mabega nnyo mu byafaayo. Naye tuddeyo nti balina relationship ki n'abantu be basanga wano. Nti balina kye bayita symbiotic relationship. Symbiotic yetegeeza ki? Abantu babaagala nnyo wano n'okusinga bo beeyagala. Njagala kubula nti bw'ogenda mu nnamba esinga ey'Abanyarwanda abasinga abajja wano myaka gya 5, gy'enkaaga, gy'ensanvu, Abaganda ba wano baabawa ettaka ku bwereere. Era ng'omusajja omula n'agamba tebaakomawo ne batuuma n'amannya. Kati nga bw'ajjeewuwo nga weddira Ngongo bafumbe amannya atuuma gaani? Gafumbe. Era baakwatanga n'ebibanja ne babyawuzaamu. Era Abaganda bano ne bagamba bano Baganda bamwe temubakola ki? Temubawasa. Ng'era agamba fumbirwa olw'owaawa lwe bokitegera baafuukira ddala baawa Baluganda. Era bw'oddayo n'osoma ebyafaayo nti abasinga battanga n'emikago nga beesala omusaayi gwe bayita omukago ogwa ddala. Naye kati twebuuze nti lwaki ekifaananyi ky'Abanyarwanda kivuddeyo nnyo ate mu leeta stage zino ez'NRM administration? Ekyo njagala kikubula kivudde mu neeyisa y'abamu ku bo. Kivuddeyo mu negative. Nga kiri so negative compared ku kifaananyi ky'Abanyarwanda abasooka. Ne Buganda wennyini wa Kabaka walingawo minisita Mulamba Igiro Semajjege. Nga w'Abanyarwanda. Munyarwanda naye nga minisita Mulamba wa Kabaka. Ne juzi nalaba ani eyafa Buganda ne bagenda ne baziikirwa ne basaba ne misa mu Luganda. Yali omu mu Royal Family. Kati enkolagana yali y'amaanyi. Njagala kino kikubuulira nti okumanya nti abantu bano baayagala Abanyarwanda. Baayita mu mawanga gonna oluusi we bagatana olulimi bawuliziganya nga tebabaagalayo. Baayita mu Ankole ne babagoba. Ne baayita mu Bakiga ne babagoba. Ne bajja batandika okubaaniriza okuva mu Lyantonda okujja paka wano. Oba okitegeera nti baayita mu Game Park ne zibali abasinga. Nga bajja Buganda. Nga bajja eno. Ngeri tebawulirayo mirembe. Abaano baabaagala nnyo. Naye kyenjagala okubula nti lwaki kiwulikika nnyo kati ennaku zino nti emboozi eyo evuga nnyo kusinga bwe yali luli. Nti kivudde ku neeyisa y'abamu ku bo. Enjogera yaabwe. Oba okitegeera. N'empisa oluusi gye bayisaamu ne baana abalala bennyini. Naye njagala kuwulira nga tuddeyo ku kino ekya Dr. Muganga. Omanyi bagamba nti the law is a double crosser. Mu mwaka gwa 2009 Dr. Agre Kingi ng'ali mu Australia. Gavumenti eno yasensinga
negamba Dr. Agule Kingi ayagala bwa president wano obo kitegeera nekola etteeka lya 29 Citizenship Act lya 29 ega nti omuntu alina obutuuze obw'ensi ebbiri takkirizibwa kuholdinga any high profile office mu Uganda. Naye nkuzaayo nga bakajja no mu 1996 paka mu myaka gy'ekyenda nga giggwako oba kitegeera twalina baminisita wano nga Banyarwanda ba army commander nga Banyarwanda oba kitegeera naye kati bakola etteeka lino bazibireyo omuntu omu Dr. Agule Kiyingi kati besanze mu mbeera nga ate etteeka lyerimu lyerikwata ate owaabwe gwe balonze. Nawulira okategedde nkategedde naye nawulira bakola netteeka ery'obutasukka myaka 75 naye nga bakwata obote ndi balikola nga lyobote mbu omuntu yenna asukka emyaka 75 aba tategeera ku bwa president obote bwafa etteeka nga terina gwe likwata nerisigala alikwata omuntu omu aliko ne walijjawo lino teryetagise nalyo kujjawo kati mu 2009 era baali basanyufu nnyo nga balikola nga likwataani Agule Kiyingi naye obutuukidde olwaleero twesanze mu mbeera ng'ate ono kennyini gwe libaka. Naye njagala kubuula nti ne bano bennyininyini abaamulonda ku kifo mu 2021 Sebutembo banga 2 Dr. Muganga yakwatibwa egimu ku bisango egyamuvunaana kwaliko episonegi ne kubako ne overstay kati yali mu overstay mu nsi mwazaalibwa eyiye gya claiming olwaleero baddeyo batunnyonnyola ekyo olwaleero. Ama drone zaja nezimukima ku Victoria University nezimutwala nga zimukwata espionage ne overstay kata atatugamba munansi okategedde kati yamuwa ministry eri sensitive ngeyo internal affairs ate n'ekirala ne bajja ne bamukwata ne bamuwa ministry eri sensitive bwaddeyo n'owulira ezimu ku nsonga Gashumba zaavunaana abannuupu agamba nti basosoze muki mu mawanga ekitali kituufu naye ate bw'aba ayogera kugamba nti ministry ya internal affairs ebasosola tebawaaki tebawandaga muntu teba passport tekola ki twagala Gashumba yatubuulire nti wanuupu kyakola mu internal affairs abalemeseza passport nendaga muntu kayolaba bwe yeeteba bwaggwerayo ate n'endala n'ekisonga endala Dr. Muganga gye yakoze omulimu kugwasayininga gukwata Frank Gashumba abenga yagwogerera namulabye nga ali ku TV naye ng'ensonga zonna zayogerako nfu ye Gashumba akulaga nti nabutuuze bwa mirundi 2 bwa Uganda na Canada obwe Rwanda tebuliimu naye ne Gashumba kennyini naye akimanyi abadde nga atuula mu lukiiko lw'abavandimwe ng'alimu naani ne Muganga ate nga abavandimwe bagamba obufo n'obudde bwawe buliwa Rwanda kati yali atuulamu ngaani kuba ye Gashumba agamba nti ono alina citizenship 2 oba okitegera kati kinjagala okuwula kiri kimu amawulire gali agawandiika nti Rwandan Citizen Wins Award ne bateekawo Dr. Muganga nago age Canada gali makyamu alina citizenship 3 yadikiriyalingako 2 adikiriyalizeko 2 kati ono kyekifaananyi kyagala osiiga oba okitegeera naye kyenjagala okuwula kiri kimu nti etteeka bwe bali bikola nga lina gwe likwata olunaku lugenda kutuuka nammwe mummwe mu sisitimu libe nga lina gwe likwatako ku mmwe okitegeera baalinga bajaguza wano nga bakola 70 biiru era nga bagala etteeka tetwetaaga etteeka make sure those Baganda don't get numbers bamubuuza anawo Baganda having numbers lyasooka kwata ye lyasooka kubaka ye nesi yekka ne mpulira ne oba yeebingira oba ni eddeyo munaye yakolako etteeka kati kyenjagala okuwula kiri kimu nti bwoddayo n'osoma ebyafaayo eperu eyo waliyo omusajja bamitanga Roberto Fujimori Minamoto Kenya Fujimori yali pulezidenti wa Peru okuva mu myaka gya 1990 paka Fujimori yali ava Japan naye Fujimori out of the blue yajja n'akwata obuyinza bwa Peru ekiseera kyatuuka nga baminisita asomba beewaabwe be Peru bokka baawa era ng'Omujapani akuba munnansi ow'e Peru oluyi abantu baatuuka ekiseera ne bagamba kino tekisoboka tutuuse naffe tufune omwana owaffe enzaalwa Fujimori kyatufuzeeko kimala n'embeera gy'atuyisizaamu emala era bagenda okutuuka emunaku ezaasembayo omusajja bamitanga Alan Garcia yeyaddira Fujimori mu bigere nga ye munna Peru era Fujimori olwamuwamba we bati bamujja ku bukulembeze yadduka n'addayo ettokyo ewaabwe Japan okay
Okitegedde? Eregeza ebbanga lyonna yafuganga Peru nga president waayo. Naye nga amanyi ewaabwe. Alberto Fujimori. Oba nga ewaabwe amanyiyo. Kati ono nemu ku nsobi yakoze. Ne Kashumba kuba ono ku madala ga parliament kino Kashumba kyayogedde teyakyogedde. Gamba nti obutuuze bw'ensi ziri endala abukoze eki? Abwejjeeko. Oli teyakyogedde, ono yakyogera. Kakiregeza ono alina okuddayo anoonye omuntu wa PR omulala asobola okumanya butya bw'asobola olambika ensonga mu butuufu bwazo. Oba okitegera. Kuba ne kino kye yakoze ate kibi. Singa olunaku lukya ne wano n'afuna okusoowagana ne bano bakama be kubeera kisoboka. Agenda kuddukira wa? Ng'oddamu osaba asayiramu. Okitegedde kye ngamba? Naliko owammwe. Naye nina bye nali njagala oyisaawo n'embeegaana. Dokita Muganga anakuddayo asome script ya Roberto Fujimori Mnesa gye yeeyisaamu Roberto Fujimori. Yeeyisa atya ku ekyo? Yeeyisa atya? Roberto Fujimori yasigaza obutuuze obwo bw'Ejapani. Teyabwejjaako. Era embeera emiwunyo olwajja yadduka budusi n'addayo ewaabwe ettokyo. Tegeeza Dr. Muganga. Bw'aba yejjeeko obutuuze bwe bwa Canada n'obwe Rwanda senga drone ziddamu ne zimuyigga nga we zaamuyigga addukira wa? Kati ate omulimu n'obwa minisita tebulekeka. Njagala kino kikubuulira nti omulimu guno essaawa yonna gugenda. Pozi go gwa appointment ate time reshuffle. Ddayo n'embeera gusobola okuzaalira ebikola ki? Kuba awo oba okitegeera ba Nixon agasirwe bonna abaali bali mu lubuto eyo bonna baafuna obuzibu obw'amaanyi. Kati nono alina kukimanyamanya nti wano wengenzo olunaku lusobola okukya ne bampayiza nange ntunula mu ntebe y'omukulu nga bwe bakikola ku maama Anita Amongo. Addukira wa bw'aba asazeewo okuggyako butuuze bwe buli bwansi ddala? Professor. Yes sebo. Senga nina obutuuze bwange ninako obwa America n'obwe Canada nina obutuuze waliwo ensi ezikiriza obutuuze obw'enjawulo. N'ofuna ekifo nga oli minisita bakwadde obwa minisita ng'akakulemesa kokka kudinawunsinga butuuze buno. What should I do? Ate nakyo kiyita mu mitendera. Olw'okubaze mu komiti bagamba nti olina obutuuze obw'ensenda togenda gamba nti mbulimbu ejjeeko justice awo. Kitwala nakyo obudde okudinawunsinga. Kyova olaba nti Gashumba kyannyonnyodde kyali tekisoboka. Nti yatusayo naganze si kyali munagundi ataddemu empapula za tekisoboka akadda. Empapula zo zino verifying. Zino verifying wakiyite mu mitendera. Bakubuuze okikola oli soba teriyako kase. Nze kyendowooza Dr. kyalina okukola kiri kimu. Asabe busabe bwa permanent secretary mu ministry yemu. Bw'abanga olwedde mu mutima talina birala byeyenoonyeza nga azze kukolera Uganda. Asabe busabe mulimu mulala gunaawute. Ne tulina kuddayo twebuuze nti eyakimuwaye teyamanya nti kino kigenda tuuka kibeewo. Kuba mu cabinet eno eyalondebwa tulabye ng'erimu ensobi nnyingi. Sebo olumu yawaako seya obwa minisita naye ng'amanyi bulungi talina bitabo. Kati ebiseera ebisinga njagala kikuula akuwa ekintu n'agamba nze nkuwadde akuwa kwejjako gw'olwanaga n'ebibyo. Oba okitegeera? Aliwo ayinza okukuwaako ejjeko. Gwakuwaako ejjeko gw'olwanaga n'ebibyo. Bwe kikwatayo weera ndi gudu. Bwe kigaana toddayo kumulaba. Aba yakuwa. Kati Dokita Muganga alina kuddayo alwanire mugaati gwe guno. Kyovola nti no yataddewo n'aba PR bagezaako okuzekayo okuddaabiriza ensonga eno. Naye kyemmanyi kujajja yaayika yamuwa n'amugamba gwe nkoze eki? Gwe nkutadde. Bwe kinaagaana abeere ku katebe, bwe kinaakwatayo abeewo. Naye nga etteeka lyekyogera nkugambye nti nno mu 29 oba okitegeera mu 29 baakola etteeka nga baagala kuzibikira Agule Kiyingi. Naye kati beesanze ng'etteeka lyerimu ate likutte bo. Etteeka tebasobola lijjawo lyo. Baali balina kikola bbanga mabega. Alinde rishafe ejjanga bamaze omuggirawoko ku tteeka bamwagala nnyo. Alinde rishafe ejjanga bamaze omukolera etteeka. Naye man waliwo dinawunsinga obutuuze bwo. Bagenda okukola rishafe we bati nga tokomyewo. Ngera tokomyewo. Mu 2009 bakola bagira Citizenship Control Act ya 2009. Nga babaze omuntu omu Dr. Agule Kiyingi ne banne bwe baali balowooza. Ba Milton Alimadi. Nga bali mu exile eyo. Nga sovereignty bill weeyinza okuba nga yatunuulira Kyagulanyi. Yatunula Kyagulanyi. Buli kawayiro nga bakawatunuuliza ye. Sente eve bweru w'eggwanga, biki byofunye ebive bweru w'eggwanga, enigigo zonna bazikateyirinze.
laba mama Anita Amongo bwajja n'agamba nti emmotoka eyagimpa ali bweru wa gwanga kiraba atali bweru wa gwanga so ne mubaka kyamufuula first suspect wetteeka aliri eddungi lyagamba tirina okuyita kati ebyobufuzi njagala kuula kino olwaleero mu byobufuzi tebaayo alina bulago buwanvu kumanya kinaabaawo nkya era bagamba nti ebyobufuzi ebiseera ebisinga bw'oba otulugunya banno obanga okuba obanga okola amateeka sooka weeteeke mu mbeera omanye nti ekyamazima etteeka lino bwe liba nga nze ndirimu ndiribeera ntya. John Patrick yamama mbabazi omujjukira ku Nairo nga Kaweesa amugamba ddayo pozi ye akola teeka ki Poma Public Order and Management Act temukirizibwa kusukka bana bamugamba nti mukama wange lyerino lyennyini nnyini lye weesomera de Kampala. naye question y'Abanyarwanda esebo Gashumba, because me, I want to believe those people are Ugandans. Yes. With a Rwandan origin. Katono nnyo kyenjagala okubuuza. Bwe tugenda mu details za question z'Abanyarwanda bino. Rwanda eriyo abasoga be bayita Abanyarwanda. Obaba Abanya-Uganda. Tugamba Abanya-Uganda. Eriyo abalugwala be bayita Abanyarwanda Rwanda. Logically. Kyenje mbadde nzija wano. Tebaliyo. Gashumba asobola okubanga yali mutuufu wano bwe yali agamba okukyusa erinnya eryo libeere abavandimwe. Kuba ekizibu ekireeta obuzibu ffe tukkiriza abaana bano Bannayuganda bazaaliddwa wano Bannayuganda bw'anaagenda e Canada oba mu America n'azaala Abakanada beeyo nga baddugavu nga olaba wa Black Americans. Essaawa ya leero tusobola kukwata muntu kuba muddugavu nga yazaalibwa America asomedde America n'omugamba nti olina gy'omusindika mbutukusuulamu olabika olimu olu Nigeria lweri okitegeera. Kati abaana bano Bannayuganda wadde Abannayuganda abeeyita Abanyarwanda kisoboka okubanga Gashumba kye yali alwana okubeera nga abantu bano batiyitibwa erinnya eddala oba bavandimwe kuba it also beats understanding y'abantu bagamba nti waliwo neighborhood country gye bayita Rwanda ate ng'oli eno okiraiminga ffe Abanyarwanda Abannayuganda. So erinnya ly'abavandimwe yessaawa mu constitution makikyuse bagambe abavandimwe. Anti kyenjagala okuwula nakyo kiri kimu. Kuba the question has to be answered at one time. Nabo kennyini nnyini ng'abavandimwe oba bajjukira. Baatuuka ekiseera nga bagamba nti Gashumba nabo yabafuula lusuku kubafunirako ki. Story eyo ndowooza ogijjukira. Baalimu ebiwayi byalinga 3. Oba okitegeera. Nga bagamba nti yeffe tubadde wano ebbanga lwaki tetusigala mu identity gye tubaddemu. And identity ereeta obuzibu bagikomparinga ne neighborhood country. Ekireeta obuzibu kiri ekintu kimu nti abakikulembedde baagala okwesukkulumya okusinga ku bannansi abalala. Oba okitegedde nti baagala okwetitibya n'okwesukkulumya okusinga ku balala naye nga bo beerabidde nti wano baaliwo ebbanga ddene. Oba okitegeera nga n'abantu nga kizibu n'okwawula ngera bw'oba otambula omuntu n'agamba nti oyo gundi oyo mugundi gundi oyo mugundi nga bakuba ewaka bagamba nti ffenna tuli bantu ki bamu. Naye kati tuddeyo twebuuze nti kivuddeyo kitya ki ekyaleeta kino abantu okutandika okugamba nti bali bagundi bano. Oba okitegeera kyevudde ku neeyisa y'abamu abakikozesa ng'ekyokulwanyisa nti nze tonsobola ndi Munyarwanda. Gashumba yatera okugamba ffe tulwana entalo ffe Abanyarwanda bamubuuza walwana luliwa. Yali alwanye luliwa. Okitegeera naye there has to be a solution kuba nze nzikiriza abaana bano genda eyo Masaka genda Luweero osanga omuntu nga bamuyita Omunyarwanda nga talina na passport tamanyi nayo naye nga mumumbatiza nti Munyarwanda aziise bakadde be wano bajjajja be bali wano ali wano naye ate omubatiza nti Munyarwanda. Yessaawa babakyusiza erinnya n'ekyo nakyo kiggwe tumanye nti mu Uganda temuliimu bantu beeyita Abanyarwanda mulimu oba bavandimwe oba baki abalina ka origin okubeerwa because bagamba the first Muganda came from Cameroon. Tuyinza okugamba fe Abakameruni okuva mu Uganda. Ebintu ebimu kiba tekikyalina kiba kigenda kuleeta obuzibu singa okitandika n'osettinga president. Olwo n'abagisu abali ku nsalo ya Uganda ne Kenya nawe banaavaayo ne bagamba batya nabo nga baagala eggwanga eryabwe eddala olwo ate abapokoti oba okitegeera kubanga kyolina okumanya kiri kimu nti ennamba y'abasinga eya Rwenzururu Kingdom
eri mu Congo okusinga bweri wano oba okitegeera abalw'enzululu abasinga bali eri mu Congo oba okitegeera kati ensalo zino engeri gye zaatemwamu zaleeta unanswered questions nyingi oba okitegeera ensalo zino engeri abazungu gye bazisemamu zaleeta ebibuuzo bingi bitaddamu kati kyogamba abaana bano abazaaliddwa nga Abanyarwanda balina okubeera deprived of some offices because of their identity. Tuddeyo tukitemeteme bwe tuti tolina bw'omanyi nti nno Banyarwanda naye nga mu office mwe bali babaddewo ebbanga lyonna babaddewo kati nze kyendowooza kiri kimu nti status quo enasigalanga bwe yali nga tewali teeka liri nti oba holdinga nationality eno neeno. What do you mean? Status quo kuba kati ne bano singa tebaleeta tteeka lino erya 29 kino kyandibadde kigenda mu maaso ne kikolebwa oba twesangako wanene ebiseera bya gundi byaba Kagame nga bakyali wano nga baminisita nabalamba oba okitegeera nga ba army commander balamba Bagisa Rwejema Frank Gisa Rwejema oba okitegeera ba Rwejema nga wano webali Bakayumba Nyamwasa bonna baali wano oba okitegeera naye kati weebuuza lwaki lwaleero efuuse issue kiddeyo ku kiri kyenkugamba omutima omubi gwe baakozesa okusibira oli tegeeza mwejjeemu emitima emibi kati kye baakola okusibira oli kanabo kibakwatiddeyo olwaleero etteeka lya 29 singa tebaalikola mutima mubi gwe guleese nga balikola Dr. Kiyingi bandibadde ono ayitawo buyisi kasita para gundi ye Uganda bagikyusa buli we bakwata bakyuse mu kisanja kino tulabe kuba nze nzikiriza nti abantu abo bana Uganda kituufu by birth babaddewo they have no history in Rwanda they don't have any history there they only have nti waliwo jajja wange yaveeyo ate tebakyayinza kuddayo tebasobola kuddayo so balina ofuna solution y'ekintu ekyo oba kukyusa linnya oba kukola ki simanyi ekinnya tekyakola tekijasoboka balina kusigala nga beeyisa nga bwe baali n'empisa ennungi ze baalina luli kuba essaawa eno ssebo omuntu aveeyo akugamba nze ayinza obbafukamiza wono mwena akubirawo amaanyi gasusse anyway nga tumaliriza ensonga za Lubongoya ne Ssenyonyi ne bafuutu soldiers ku kitebe awo waliwo bafuutu soldier abaali basuubira nti nno NUP weetaatwala bwa president nga tebagirangiridde tewalina kubaawo politics yenna eyandigenze maaso mu kulayira mukola shadow cabinet era olwakoleddwa ne beesala akajegere ne bagamba kati kyemba mukola ne batandika ebibuuzo biri ebya omusajja ono Omugalatiya tugende tutese ne Museveni abasibe bonna baveeyo kuba kati tewali nsonga buli omu tulye buli ensonga eyo giraba oti abafuutu soja politics tebamutegedde oba wewe batebamutegedde bo kati kiwe batabalangirira kuba president politics yalina okukoma ebya shadow cabinet ebyokulayira bonna ne babikuba kati olutalo lwasitukiraawo ku kitebe kituufu kirina kuba kitya kati ebyobufuzi ebigenda ku kitebe olwaleero olina kumanya nti ani ayogedde ki era mu budde ki kubanga weesanga nga buli stage gavumenti eno eteekwa okuba efunayo agenda okugituukiza obubaka bwayo afune butya bwamenyaamenya nuupu n'abagiri okumpi kati ebiseera ebisinga bw'oba oyagala okunafuya omukulembeze osooka n'onafuya oba n'otemaatema abamwetoolodde abamuli okumpi oba okitegeera ekyo bayitira salami sirayising boddayo n'osoma ebyafaayo salami ye yaleeta eyo fiyore enjogera sirayising kwe kutemaatema boddayo n'osoma ebyafaayo waliwo omukulembeze yali wa Hangale bamuyitanga Matias Rakosi Matias Rakosi ajja afuuka omukulembeze wa prime minister wa president wa Hangale mu 1948 paka makajja 1995 kati yajja nasanga opposition yali ey'amaanyi oba okitegeera kati kye yakola yasooka n'akwata bano abaali beetoolodde omu ku opposition leader ow'amaanyi n'abanafuya kati strategy abaana bano ab'oku kitebe kya NUP kye baakozesa
gavumenti ekosa replica ya Salamis Rising je yagala okuteekawa golooza lwaki mu bye boogera teboogera kulina Zedriga bakuba Rubongoya na Ssenyonyi oba kitegeera balonda mbe bamanya ab'omuzinzo baba omutwe omunene oba kitegeera be bagezaako okukola ki okutematema nekye njagala okubulira kino ebiseera ebisinga ng'oyagala okumanya ani mukama w'oyo ayogera laba ensabika gy'abazze ng'asabiseemu obubaka bwe bw'aba aleese. Abedi Bwanika yenzija gye yajjamu tugende tuteese. Mpuuga ye kodi gye yakozesa kyonna okwogera. Nsibambi ye kodi gye yakozesa oba okitegeera kati bonna NRM yafuna olupuhoola emu gyeyitamu ng'eyagala okulaga obunafu bwa Nuupu oba gyeyitamu ng'eyagala okukozesa bano ensobi oba okubatwala eri gyeri ebagamba mu amplifying kino naye ffenna we tuli wano tukimanyi olwaleero nti amakomero omuli abaana si ga Kyagulanyi kooti ezisibye abaana abalamuzi Kyagulanyi si yabalonda kati lwaki bali baba tebabata ye lwaki bakikutwalira obudde bungi gwe futusoja okukimanya nti Rubongoya Ssenyonyi si yasibye bali ate kye njagala okubula kiri kimu ebimu ku bintu Rubongoya byalina okwebaza Katonda bwe butayitamu kuba MP mu Kampala Central. Lwaki? Kubajjukira emboozi gye baali bazimba nti ono mutabani waabwe bamutwala kuba leader of opposition B asatu mu kumwanfoonya kuba president. Okajjukira tteeka eyo gye baakozesanga kati Rubongoya era bw'addayo ku Sunday n'etandika agende mu church yeebaze Katonda olw'ekyo olw'obutayitamu. Weebuuza amaanyi ge bamutaddeko olwaleero singa yali yayitamu nga yawangula oba okitegeera kyandibadde kitya najjanga leader of opposition wayandika Ssenyonyi obatutemu kati kamba twalemu nga bye bamwogerako olwaleero bye bamwogerako kyandibadde kiwa obukakafu emboozi z'ababedi twabagamba oba okitegeera kati kyenjagala okubula kiri kimu nti South Africa eyo walinga omukyala bamitanga Albertina Sisulu era abasinga ajukirwa nnyo mu biseera bya Pittsburgh trial 1985 paka 1986 Albertina Sisulu ye yali muka Walter Sisulu Albertina ayina sister we agenda azaala na Magoye owuliriza kati bano jukira mu South Africa walingayo abaddugavu nga tebawagira baddugavu kwefuga nga wokira bano olwaleero babedi Bwanika bweyo waligayo babitabanga Lucas Mangope ne babutereze kati waliwo omuvubuka omulala omu yali ku kibinja kyabwe bamuyitanga Lennox Sebe agenda akuba akafaananyi ka muka Walter Sisulu nga wonagenda okuba akafaananyi ka Babi Kyagulanyi nga muka Walter Sisulu sister we yazadde omwana mweru kyatamanya nti Namagoye ye yalaba mweru kati ono n'akireeta amawulire n'akikozesa nga n'agamba abeefuula nti babalwanirira baabwe bazungu oba kitegeera kati yembeera abaana bano boolaba abali ku mikutu gye baagala okukozesaako okukuba Ssenyonyi ne Rubongoya olwaleero oba kitegeera kuba omuntu ajja n'agamba nti Ssenyonyi alina bajeti ya biliyoni 4 naye njagala okubula nti bajeti ya Ssenyonyi ya biliyoni 4 tagikwatako ate agimuwa yaji auditinga kiraka tu parliament yakola ki yaji auditing tezirawo nti sente Ssenyonyi mu office mulimu biliyoni 4 oba kitegeera nabo bennyini abamu boolaba abo kuliko abamu be baali basasulidde n'ennyumba abakikola olwaleero naye kaddeyo weebuuze nti entambula yaabwe emyezi 10 emabega ebadde etya okuva kadiro ezeegabwa kuba ku bonna abasinga bakikumyemu omutwe abana abataano bonna baali baneffe baagala okwesimbawo ni kadiro zibammibwa eyo obusungu gye buva kubanga nze kyendowooza nti singa baali baweebwa kaadi ate olumite lwandi badde bweru togali luli olwaleero oba okitegeera kati kyolina okumanya kiri kimu nti omuntu mu byobufuzi olina okumanya nti sipiidi mwajjidde eri etya yamuvuga ali atya bodde n'osoma sayansi waliwo kye bayita tachekadiya nti omutima gwo gusobola okukuba emirundi 10 mu sekendi oba okitegeera kati omutima gukuba bwe guto nga gukubira ku mukuma emirundi 10 mumanya mu dakiika omusawo ajjayo n'alivyu nga n'agamba nti obulwadde buno buvudde ku ki kati ebigambo bino tulina kuddayo tumanye nti abaana bano ebigambo bino n'amaanyi gaabwe gavudde ku ki yaani mukama waabwe mu kifaananyi kino olwaleero njagala kubula nti eriyo omuntu ajja nga alina ensonga gy'aleese naye ng'eneesabikayo yonnyini nfe y'ensonga
wewe bayinza okuba balina ebituufu bye boogera naye toyinza kugamba nti nno gwe olwafunyemu obutakkaanya ne bali media gundi ekuwa ya ruswa oba okitegeera ekyo kiri nti interview zonna ozikolera waani wa ruswa ruswa live gwe gy'otava ku mukaga gy'obeera ku munana gy'obeera ku 11 gy'obeera kati kireeta suspicion eri abantu bano abalala naye nga kyolina okumanya kiri kimu nti omwezi guno agenda okuggwako oba n'omwezi omulala nga buli omu agenze waagwa kuba mu bulamu buno tosobola kubeera mu buli kimu tosobola kubanga gwe omanyi Kyagulanyi kyayogedde ejjo omanyi Rubongoya gye yasuze omanyi Rubongoya kyakoze oba kitegeeza wabaawo ky'olimba tosobola kubanga oli mugezi mu buli kimu kati bwe buzibu abaana bano bwe balina olwaleero nti ne kye baagala tebakimanyi ne gwe bavunaana omutuufu tebamumanyi oba kitegeera kati yembeera eri ku kitebe ssebo okay nema esengudde abantu ab'enjawulo yesebo era ebitundu ebyenjawulo yegambe yagala ku restoration of the swamps kuzaawo ntobazi yesebo ezaawo ntobazi erina gwenoonyeza ettaka mu ntobazi kuba ebintu bibiri byanjawulo what does it take okuzaawo entobazi nalema okutegeera what it takes okuzaawo entobazi okuzaawo entobazi goba abantu okuzaawo entobazi obagobawo n'oleta greda n'osimbawo n'omuddo okuzaawo kuba kutya kati kyenjagala okubuulira kiri kimu mu 1979 waliwo psychologist omu bamitanga Leno Walker Leno Walker yawandiika ekitabo kiyita The Battered Woman era abasinga abatula bana batuuza baddeyo bakisome mulimu kye bayita The Cycle of Abuse nti walabye ekyabaddewo omuntu ajja n'amenya ennyumba yo naye ate n'ajja n'emmere nga gyayagala okuwa ekukakkanye kati ekyo bakiyita The Cycle of Abuse oba bayinza okiyita love bombing oba hoovering Prime Minister Nabanja kyeyakoze gavumenti kyekola toyinza kugamba nti kyebakoze tebakimanyi bakimanyi bakiyita The Cycle of Abuse love bombing oba hoovering kyekitegeeza nti omuntu amenya ennyumba yo naye akulaga nti atazze n'emmere alumirirwa nnyo kyokulya kyo wabula talumirirwa wobeera njagala kubuulira nti mu ntobazi yonna gye bamenya abantu ogenda okulaba nga kamera nawe eraga waliwo tebamenyeewo naye nga toli akulaga ye ali mu lutobazi nnyo nga bakulaga nti amafuta galutogo tebagakwatako go bagalekawo mu lutobazi oba okitegeera nti kati ekigendo mmala eggobe mu kibya sayidi y'ebusaabaleeri waliwo hoteri gaggadde ejjene gye bazimba ne sayidi y'ekiga eyo omanyi ekintu ekiri fani yesebo mu ntobazi tebagaana kukoleramu oba kuzimbamu wabula bakuwa standards z'olina okukoleramu naki ky'olina okukoleramu yesebo kyekyo kye bawadde explanation nti factories biki baziwa license okukolera mu ntobazi because zirina omukka ogw'obutwa ne waste product ez'obutwa ezeetaaga okuba tezigenda mu bantu mbu naye ekitoogo kino kizisengejja nga tezinnatuuka mu nnyanja kati bo we batyo we bagamba simanyi oba entobazi eno ebagiwamu obutwa buno tebutuuka mu nnyanja kati kyenjagala okunnyonnyola eyo si era mbu n'abagagga kati nga bazimba zi woteeri bombu balina enzimba gye bazimba wansi woteeri nebanga ereseeyo entobazi nga ye eri kungulu gw'omunaku ky'otasobola kukola eyo si nsonga njagala kubuulira nti ebiseera ebisinga abakulembeze batuuka ne banyiiga mu 1976 waliwo omukulembeze wa India bamuyitanga Indira Gandhi yalinga ne mutabani we Sanje Gandhi kati beesanga nga waliwo ekitundu ekitasinga ekirabawagira mu New Delhi era abasinga abasoma ebyafaayo bakiyita Taxman Gate crisis nti waliwo ogutundu ng'abantu ababeera tebawagira gavumenti eriko oba okitegeera kye baakola baagenda ne bamenyaamenya ne bakuba emboko ne babajjawo naye nga ensonga gye baba akankuwa example wano wenyini mu 2005 mu 2005 Gabriel Mugabe agenda okukimanya najja n'amanya n'agaya ekyamazima nti Morgan Shangirai MDC ye Movement for Democratic Change yali y'amaanyi mu Harare kati kye yakola n'ateekawo bagiyitanga operation Mulambafusana yajja n'akwata abantu abasuka emitwalo 15 ku 2 n'abagoba mu Harare
n'abakwata n'abateeka ebweru w'ekibuga. Naye ng'ensonga ye abutakola ki? Butamuwagira. Kati ebiseera ebisinga abakulembeze atuukawo n'atula n'agala ekyamazima nti bano abatampagira mbanogedde ddagala ki? Oba olina kubakwata kukola ki? Kubajjawo. Olina kubakwata kubajjawo. Mu 1924 paka 29 Mussolini yeesanga mu mbeera era kyekimu ku byali bisize otwala gavumenti. Mussolini yali musajja w'amaanyi nnyo Italy. Naye gavumenti yatuuka mu 1924 paka 29 ng'eremereddwa. Kati mu Roma mwalimu akafo nga tekamuwagirirako yadde ddala. Wabula kye yakola kaali kawagira omusajja omu kubaasinga okumuvuganya bamuyitanga Giacomo Matteotti. Era oyo yajja n'amukwata mu nnaku z'omwezi 13 May 1924 n'amukwata n'amutta. Era kwolwo gavumenti ero yasooka okumanya nti abantu baali bamukoowadda kaabula kata gavumenti yeekole ki? Mussolini si gwe baakuba ku musalaba upside down. Era kyamala obukyayi okuva olwo bwe yakwata Giacomo Matteotti teyadda ngulu. Naye yalowooza nti agenda kukola gye bayita New Rome n'akwata abantu n'abasengula n'abajja mu kibuga. Oba okitegeera kati abakulembeze baba n'ebigendererwa oluusi ebinene ebyabwe. Walaba ekyatuuka wanene wennyini ku gundi ewa Kiseka. Lwakeera kya ne bateekawo ekizimbe ne wooteri gaggadde. Kati bajja babasembezaayo ewala. Kuba ye yali black sport ya Riot. Nekye njagala okubuulira nti obukulembeze bwo nga bunaagenda ebyo byonna ne woobikola basobola okutandikira ate gye babasindikira ewalala. Anti oba nkugambye Mussolini nga history atulaga yamaliriza ate bamukubye ku musalaba upside down. Bagamba nti change ebeera inevitable toyinza kwewala nkyukakyuka ne woobeera ani ogiwanvuya osobola giwanvuya buwanvuya. Kiringa olaba abalwadde ba kansa nti eddagala bakuwa kuli kuweweeza siri kuwonya. Ne bagamba wayi katumugira tumujjanja abagira akola eddaame bupya. Oba okitegeera naye nga toyinza kuwona. Kati bino byonna gavumenti byekola gwe njagala kubuulira nti tebikyayambayo kuba obuzibu bwa gavumenti obusinga si ntobazi. Bwera ogenda kwetegereza nti gavumenti buli weetadde factory wonna wonna ntobazi njereere. Yera explanation gye baawadde. Naye ate bo kiba kibayamba bagezaako okukisanitayizinga. Genda otunule ku Entebbe Road okwo kusinga hoteri bazizimbye ez'amaanyi ez'ebbeeyi. N'ekkomera ddamba ery'ekigo liri ku luki? Ku lutobazi. Batubuulire sansi gwe baakozesa ekkomera erisengejja obutobazi. Bo baagala okukolawo kye bakola. Kibeera mu ntwe si yabwe nga kituufu naye abantu bwe babeerawo. Ate naye kyatwagala ddeyo twebuuze nti entobazi zino zaani omutuufu. Waliwo we baamenya abantu ng'oli agamba nti wano jjajja wange baamuzika mu mwaka gwa 1954 nga waliwo n'ebijja. Katuddeyo twebuuze nti waani omutuufu. Then n'abantu bagamba entobazi zino overtime bazze bazisindika mu ttaka lyabwe. Ng'abazimba factory bagoba amazzi. Jukira abantu edda kati nze jjajja wange yalina ekibanja nga kiriko n'olutobazi. Naye ekibanja ekyo kati lwagenda lukala okulimamu amayuni na biki ettaka lijja. Kati bano abantu bagamba nti wali mu Lubigi nga tebanateekawo bifactory na luguudo entobazi zaali wala. We bazimbawo oluguudo naki entobazi zijja zikola ki zikula because olutobazi lukula lulinga desert. Amazzi gy'oko mugateeka nga gye gabeera buli bbanga ettaka limala lifuuka ettosi. Kati bo bagamba nti olutobazi bazze balubasindikira. Kati kye njagala okuwulira kiri kimu. Emu ku story ezasinze okukola amawulire abadde Kawaala ng'omwana akwata maama we obutafa. Kati waliwo kye bayita traumatic bonding. Oba okitegeera gavumenti eno bw'ejja n'emenya bw'etyo waliwo kye bayita gaslighting ne traumatic bonding kyekola. Tinejja n'esindika maama nabbanja abalage nti abaagala nnyo okuba waaki emmere. Naye njagala oddeyo olwaleero n'abatula basome ebyafaayo bya terrorism. Nti omwana oyo wamulabye omwana oyo omuto ng'agamba maama tofa. Ekyo ekyamaama wo kubanga ayagala kwesula mu motoka tekigenda muva ku bwongo we paka bw'alikula. Agenda kula ng'agamba ekyamazima bano be baasenda ewaffe tagenda kuddamu kubaagala. Era olunaku bwe lulituuka ng'omwana oyo alina okukola ekisoboka asasule bano abaakola kino agenda kukikola. Nti olwaleero embeera eriwo n'olwaleero byonna ebigenda mu maaso byonna Kyagulanyi gye yayita time bomb. Nti Jessica Sipaka katono nnyo wano nze nkuula olunaku lugenda kukya ensonga ebeeyo nga tosobola natwala mukulembeze ne Jessica Sipaka katono nnyo olaba abantu nga beekyaya abantu beeyiye mu kkubo. Nalabye ka video omwana oyo omuto njagala kubula ngo omwana yeeyegayirira nnyina nti maama tewetta maama ngenda kusigala wabo onaafa. Kati omwana oyo mikwano gye ne baganda abalala abato kigenda kusigala nga kibahontinga obulamu bwabwe bonna. Nze ndowooza gavumenti kyerina okukola kiri kimu. Gavumenti yeesonyiwa abantu.
Government ya Nigeria yakikola negamba katuva Abuja tugende Lagos. Besonyiwa abantu bagende bakole ebibuga ebyabwe ebipya. Ate entobazi kuba n'entobazi tuzeetaaga. Entobazi si bwe buzibu bwa wano, entobazi si bwe buzibu. Ate eddungu we lirijja. Terisobola kujja. Golowooza wali eddungu, yo waliyo entobazi. Ati nga waliyo entobazi before. Kuba eddungu nalyo mbulikula. Kyenjagala okubula kiri kimu nti obuzibu bwa bano kuba nabo bennyini ogenda kwesangawo nga wazzeewo apartment. Kyekizibu ekisi. Nga wazzeewo amafuta. Kajirigeza bano lwagobawo ekigendererwa kyo kyali kya butonde bw'ensi, kigendererwa kyali kya kwagalawo wennyini awo. Naye kyenjagala babeere n'omutima ogulumirirwa abantu. Nalabika video. Ekyamazima embeera eyo omukazi omulaba mwali, ennyumba ogimenye. Yali kukuba yali akolera nawo takyakolerawo. Kati omusindikaddewo omuntu oyo bw'atyo. Taamu y'abaana yiino etandise. Naye bakulaga ne taamu wedde tebaasoma nga wakabamenya. Ate ne taamu badde bakadde engulu. Ate balaga ate ne wakabe basula wennyini obamenyeewo. Kati abantu ng'abo ogenda kuddawa. Bagenda kuddawa. Anyway, wetu olunaku lwayo ne professor. Yes, sir. We out.